Tuggussa Enssonga. Emmotoka zonna kasita baamala okuziyimiza tebanatugamba kintu kyonna ne batugamba muzifulume ne tufuluma emmotoka ne batugamba basooka kutubuuza mumwe muno mulinamu Omusudani omudinka nga taliimu ne batubuuza ekyokubiri mulinamu muno Omunayuganda oli waawa nti ndi mu Eritrea ate ggwe ndi Munayuganda tula wansi ate ggwe ndi mu Eritrea nti ate ggwe ndi muna Kenya ate ggwe ndi Munayuganda muganda wange Sb4 obyo Omunayuganda owokubiri bamukuba amasasi kasi ayogera oyo yasooka bamugamba tula wansi owokubiri kasi ayogera nti ndi Munayuganda omusajja akochinga bukochinzi mundu namukuba amasasi none yali atudde wansi namukuba amasasi namumaliriza ababa ngolewo otunula nga tuli awo musaako tetunavaawo nga tukyali awo musaako eyo bwetyo. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako lyotya si byotya gy'otusizaako engalo gyo giri gitya budde ennaku zino kuba katonyerera naye tekitugana kubeera nga tukutuusaako emboozi ennyuvu ate mu mboozi zino mwoyigira n'obeera nga ate oba oli awo omanya byebadde tomanyi atuteekamu akasente ba Ziwa & Sons basanga wako Mukwana Arcade bakwetera ebintu ebiri mu original ebikozesa byonna byonna byewaleetaaze waka omuli butimba bwa nsiri, mifaliso, duvet covers, blankets, curtains, akina mattress protectors byonna byonna babirina ate nga bakola ne delivery paka ewo ku mulyango. Ku ludda kuno ninako omukulu amuyita Sali Aaron omuyita Omusudani omukulu ono yawangalirako Sudan eyo biringi bitwawuliranga Sudan eyo bitwawuliranga naye nga tuwulira mu ngambo engamba singa nfunako omukisa nenfunayo omuntu nga yali awangaliddeyoko natunyumiza ku mbeera yaayo bangi nnyo ebiseera ennaku yabavuddeko edda abantu bagendanga nnyo Sudan walingayo ssente kituufu nawe wali ogenze kukola era nali ngenze kukola nava wano e Kampala nga ngenze
kusala nviiri e Sudan. Oli musazi wa nviiri? Ya, ndi musazi wa nviiri. Nakati nsala nviiri. Okolera? Nkolera Kansanga awo ku UK Mall. UK? Ku UK Mall kuliko waliwo gaya mitani. Kuliko saluni. Kuliko saluni nyingi. Kuliko ne bababazi bangi. Kuliko bababazi. Naye museera. N'ekifo mitwalo 10. N'ekifo kiraba ne 10 tetutuukayo. 10 mingi tetutuukayo eyo. Gwe osayira mmeka? Nze ntandikirawo mu 3 paka mu 5 awo. Era buno bwana obukola buno? Byonna ebyo tubirina. Gala ntwaleyo omukulu wa Munsayira Kaviri. Munsayira Kaviri omwana amukoleko. Tubirinawo ebiri. Kati bireka bakola ku UK Mall awo. Ninako kyali wange yansala Kaviri bamuyita baba bamuyita ni mama linnya limbuze. Tumiddeko nnyo. So emirimu kyo gigenda gitya? Emirimu sofa si mibi. Gitambula bulungi. Tetulina buzibu. So ogenda ove n'ogenda sala nviiri Sudan. Esebo. Omusudani asaleka enviiri. Ate oba onaakola kinga gwe mulimu gwe. Era ng'enviiri ze balina z'enviiri zaffe ze tulina. Kati oba asalika oba tasalikayo kuba gwe mulimu olina okugukola. Kiki ekyakutwala? Nze okuva wano nina mukwano gwange yali boosi wange. Ye yasookayo Sudan. Nandekawo wano e Kampala. Kati bwe yakomawo nankubira essimu ye ng'akomyewo. Amanyi omukulu oyo waliwo ebintu olumu byalaba n'akyankala n'embeera. Kati ayinza okuba alina kyalabye. Ate singa Umaru abaddewo. Umaru yalazeewa. Mukubira essimu ayanguwe. Mukubira essimu ayanguwe. So boss wona akubira essimu? Boss wange nankubira essimu nga ye already akomyewo. Nangamba mu saloni gye mbadde e Sudan beetaagayo omuvubuka asala enviiri. So bw'oba osobola ng'olina obudde osobola okugenda n'obeerawo mu kifo ekyo. Naye by then nali nkyali muto. I was 14 years oba 15 years bwe watyo. So nankolerako n'abingoberako ennaku nga 2-3 ne nkwata engoye zange ne nninnya ne ŋŋenda e Sudan. Ogenze sala? Nga ngenze kusala nviiri. Otuuka e Sudan tunyumize ku mbeera y'e Sudan. Ntuuka e Sudan obulamu tebwasooka kumbeerera bwangu olw'ensonga nti otuukayo oli mupya. Kati nze nalina ebizibu bibiri ebyantuukangako oba ebyasinga okunyiga nga nakatuuka. Nali ndi muto nga bampisaamu amaaso nga balabanga akaana akato nga tebakkiriza nga tebamanyi ki kyensobola kukola. Bakasitoma ne mubakozi bannange. Bakasitoma nenfuna omukisa bo ne mbamatiza ne bantegeera. Kuba twasinga kolangawo okusinga ku Basomaliya, Abawalabu n'Abasudani abatonotono. So abo ne bantegeera. Kati ate nenfuna obuzibu mu bakozi bannange Abannayuganda abamu ate bo ne bakiraba bulala be nasangawe nga balabo ntandise okubayitaayitako mu bbanga nnotono myezi nga 2-3. Then mbeera mu ntandika okusala enviiri awo mu eyo saluuni. Obuzibu obulala bwe twaddamu okusanga nti Abasudani bw'oba tomanyi lulimi kikukaluubirira okukola nabo. Kikkakatako kuba n'okkuba bakuba. Batugamba nti babanye n'okugyayo emmundu. Ya kituufu. Omusudani ye muntu ajja mu saalu n'omuwaaniriza bulungi n'omubuuza hawayu n'akubuuza hawayu bye biki. Okitegeera ng'Oluzungu yesu alumanyi naye ng'akugamba n'ensisi y'Abazungu olina okwogera olulimi lwaffe. Ki ekyakuleeta mu nsi nga tomanyi lulimi? Onfuna bulungi ekintu ekyo. So boogera lulimi ki? Boogera balina ennimi zaabwe nga bw'owulira nti muno tulinamu amawanga ag'enjawulo ne balina olulimi olumu olubagatta mu eyo. Simanyi oba kubanza nasinga kukoleramu eyo gye bayita Central Equatoria omuli Juba n'okwetooloola. Bakozesa Luwalabu, Arabic. So nga lwe bakozesa bonna lwe lubagatta amawanga gonna nga bazze mu eyo Central. Lwe lulimi lwe bakozesa naye nga balina amawanga gaabwe Badinka Banwera biki balina ennimi zaabwe. Kati ng'olina okuba ng'omanyi Oluwalabu olwo ng'otuuseeyo era nga singa omuntu omubuuza ekyo yajja kujja ayogera Oluwalabu jjukira tolutegeera wakagenda atuule mu ntebe akugambe totegedde byakugambye kukola.
otandika okumusala jjukira okankana otidde ate toyagala kugoba ssente akukuba oluyi bali bakubyeko bulungi nnyo empitw azifunira ddala singa nno okwagala kyava kuki tewaliwo nsonga olubiri nnyo olwasooka waliwo akamalayo ebbanga ki nali naakamalayo ndowooza wiiki singa 2 omusudani yajja yali musajja mukulu nga ayambadde bulungi amasuuti gaali smart so ne mubuuza how are you sir tugenda kusala tutya naye nga tanziramu waliwo abaali bamanyi Oluwalabu ne bannyambako ne boogera naye kati ne mubuuza tugenda kusala tutya n'andagirira naye ng'ayogera mu Luwalabu kati ntandika okumusala kyeyandaze mu kifaananyi kyayagala kyennyini naye ng'ekifaananyi kyakulaze kya muzungu kyokka ye muddugavu ng'omusazi ekyo kyennyini ekiri mu kifaananyi naye olw'okuba tafaanana oli ajjayo essimu omusala bw'akebera ku kifaananyi bw'akola bw'ati omusajja yankuba oluyi n'afuluma saalu n'atambula n'agenda okukuba lona oluyi ng'omaze omumusala oba katonda akumaliriza nga mmaze okumusala yambuuza omaliriza ko nze mmaliriza n'ajjayo essimu ye nemundabirwamu nga weeraawo n'atandika okwekebera bw'ati jjukira oba omuggyako epuloni eno omusajja yambalula oluyi n'agenda ne bamukola scrub ne bamala okumukolako scrub mu kukuba oluyi teyafuluma saalu teyafuluma olwamala okunkuba oluyi teyayogera kigambo nekimu yeesooza bwesooza n'agenda ne bamukola scrub ne bamunaazaamu n'afuluma saaluni n'agenda n'agamba munsaze bubi sigenda kusasula n'afuluma n'atambula n'agenda olwo gwe okumuddiza kisoboka ekyo kisoboka ekisooka mu byonna nze ng'omuntu nali muto nga ntya abantu kyekisooka ekyokubiri ng'olulimi sirumanyi simanyi mateeka gaayo nti oba ne bwenkola bwe nti ndopa ku poliisi bwebiti ne bwebiti ogenze bugenzi ate obuzibu obuli eri nti okutuuka ne ku poliisi nga ku station yonna amanyiko oluzungu ali atya omu ate naye ali bize kati nga ne bw'oba ggoze nga gwe alina ensobi naye ng'omanyi Oluwalabu nze nga simanyi Luwalabu bawuliriza nze era nze mba n'omusango wadde nga nze ndoopye naye simanyi lulimi kati nze gwe tebampuliza bawuliriza gwe amanyi olulimi era nze oyinza n'okundekayo kati challenge zaalingawo mu bintu bosi omwe yali muki yali Munnayuganda bosi waffe yali Munnayuganda naye nga weeyengulu yali weeyengulu lwakuba ate by then yali tali mu Sudan yali yagenda Philippines eyo yali yagenda kusoma kati nga Sawuni alina mukwano gw'omuwala gwe yagirekera Omunnayuganda oyo Omunnayuganda nga yatumanejinga era oyo Omunnayuganda yali mukwano gwa bosi wange ono eyantwala bwekityo bwe kyali olwo maze okugaba n'oluyi olwasookera ddala mu Sudan bakwadde welcome emirimu negitandika okukwacca nga tukola bulungi naye ng'era challenges ezo tezibulamu oli ayinza okujja n'atula mu ntebe n'omusala enviiri nomala okumusala bulungi n'atambula n'agenda nga takwadde ebidde ebibiri n'akubuuza eno ensi gy'onsasulizaamu yammwe nfuna bulungi eno ensi gy'onsasulizaamu yammwe kati nga tosobola kulwana naye oba zze ng'alabika bulungi oba zze nga muyaayeyaye tosobola kulwana naye olw'ensonga omala okulwana naye awo wayitawo eddakiika ntono nnyo ogenda okulaba ze n'abamundu kiwulira nga tolina ngeri gy'oyinza kukibuukamu buli ngeri so nga tubaleka bulesa emirundi egisinga abakola effujjo lingi ovanga ku muntu nga ne bw'oba otambula butambuzi mu kkubo kyatuukako ku muwala mukwano gwange nga bw'onaatambula mu kkubo ne yeekoona ku jjinja omuwala baamukuba oluyi kwekoona lwaki otambula bubi mu nsi yaffe eno ogiyise Uganda muweekoonera naye nga tewali musango tewaliwo nsonga y'amaanyi endabika yayo eri etya Sudan eri etya like nga walaba Uganda nti Uganda ne Sudan gwalaba eri etya si bye bimu ekisooka weather eri yanjawulo kweno n'ekirala abantu beeri yes ffenna tuli baddugavu naye ate bo banjawulo mukko ku ffe eno nti bo oba ngambe bakyali wansi mukko nnyo bwe nnyinza okukirowooza kuba ovanga kutuuka mu kibuga naye nga mukyalimu abantu abatambula obwereere nga mukyalimu abantu abatambula nga abasajja naye nga bambadde obuteeteeyi bulinga bukanzu bukoma muno nga talimu yadde ne kandaweya naye nga ali mu kibuga atambula okitegeere so ndaba nga
baaliko wansi ko obudde obwo. Weather yayo bugumu oba njawulo fete? Okusingira ddala ebbugumu lingi nnyo nga bw'okiwulira, kuba otuuka ekiseera nga bw'oba wakukeera kunaaba ku makya olina kugula mazzi mu fridge oba olina kusuza mazzi mu fridge okuganaaba nga ganyoga, naye bw'ogamba nti ogajje mu kidomola awo ganaaba gootya. Ozuuka ku makya saa 12 ng'ova mu buliri naye ng'otuuyanyi ng'ottulukuka ntuuyo. So ekiseera kituuka ate lwakuba nti ekyo tekiba kiwanvu nnyo ate obudde ne bunnyogoga nnyo ng'omusana gwaka nnyo naye ate ng'empewo eyo ennyogoga nnyo ng'eringa ice ng'ekukuba sawa nga zino sawa bwe ziti ng'owulira empewo ekuyitako naye ng'ennyogoga ng'okankana n'okukankana, naye ekyo kiyinza okutwala omwezi nga gumu oba ebiri. Ebiseera ebisinga weather yaabwe eyokya ekyo ekinnyogoga kibaako Katonda kuba nti ate kijja nga wannyogoga nnyo nga kijja nga kyamaanyi ekyo ekyokunnyogoga. So ebbanga lye wamalayo nga okolerayo biki bye walabayo by'ogamba nti sula kudda mu Sudan? Ekisooka si mu bubi naye ebiseera ebyo Abasudani naddala abo abatasomyeko n'abatanatambulako ate nga be bangi beeyisa bubi. Bo balowooza nti Sudan erina kuba yaabwe bokka, temulina kubaamu mugwira. Naddala ffe Abannayuganda waliwo tribe ezimu ezitulinako obuzibu nga tezaagalira ddala kuwulira kigambo Munnayuganda. Tribe ya Sudan? Ya, mulimu tribes ezimu nga tebaagalira ddala kuwulira kigambo Munnayuganda yadde. Abo gye bali. Entalo ezaaliyo byakusangayo eby'entalo? Ya, entalo olutalo lugenda okutandika olwedde nze nga gye ndi. Walulabako? Bulungi nnyala lugenda okutandika. Nyinza okugamba nti lwatandikira ku ffe ffennyini. Emmundu amasasi ogenda okutandika bwe gati. Nyinza okugamba nti kyatandikira ku ffe ffennyini. Lwali lutya? Mpozi okuzaako emabega katono. Mu saluuni wano namalamu omwaka gwalinga gumu n'ekitundu. Embeera n'ekyankalanamuko nga sente zikyajja bulungi ng'olwo ddoola erinnye bintu bya bbeeyi. Mukazi akozesa ddoola? Ya, bakitambulira nnyo ku ddoola. Bakozesa South Sudanese pound naye ddoola zitambula nnyo. So saluuni n'ensooka n'engivaamu. Saluuni bwe ngivaamu nfuna omulimu ku mmotoka naye ng'emmotoka eyo ya kasasiro. Ng'etikka kasasiro, so baali bannayibba baffe nga bali Triya nga balina ekizimba awo kiriko rooms yalinga hotel kuliko ebbaala kati nga balina neyo emmotoka ya kasasiro. Baali mikwano gyange ne mbasaba omulimu ne mbagamba saluuni ngivuddemu njala kumpa mulimu ku mmotoka. Tebaali babi banyanguyira ne bampa omulimu kweyo emmotoka ya kasasiro ne ntandika okuyoola kasasiro. Olwo saluuni ngivuddemu ne ntandika okuyoola kasasiro. So nembeera mu kasasiro ebbanga ddene ate nga kasasiro alimu ssente nnyingi okusinga ne mu nviiri eri gye twali. Atya? Kasasiro mulimu ebintu bingi ebireeta ssente nti mu kasasiro baali bampa $60,000 omwezi. Kasasula mwezi? Eza wano nga bampa $60,000. Then nga bakuwa breakfast ne lunch. Sapa nga weeyiiya. Nengereza sapa tezibula. Kati nga tufunamu tutya mu kasasiro. Twali tulina ebifo eby'amaanyi mwe tuyoola kasasiro kati nga ku Juba Airport. Ng'osangayo ebintu bingi bye tusobola okutunda ne tufunamu ssente. Scrub, olonze engatto ng'ezo engoye bazisudde biki kati nga tubikuŋŋaanya nga tujja tubiguze n'abantu. Tulina ekifo ekirala kye twakolangamu kye twayolangamu kasasiro kya UN oba department ki eri Juba opposite ne Juba Airport. Kati nga tugendayo aba UN boonoona zi laptop paasi simanya akawaya kakutuse biki basuula busuuzi. Kati ebyo ebintu nga tubitunda ng'oggyeko n'ekyo nga tulonda scrap yabangamu njukira waabangayo entalo kati scrap ne byebibbomu biki nga mubironda ng'aba scrap bakola ki ng'aba scrap babitwala nga babigula bingi nnyo n'emiti nga gino gye batemye enku nga tuzitika ku mmotoka nga tulina gye tuzitunda empapula naye ng'ezo ssente zaffe si za kampuni. Tebabuuza nti oba kino kati ng'olunaku osobola okunnyuka n'emitwalo gyo nga 10 oba 7 ejjawa ne Uganda. Ejjawa ne Uganda. So kasasiro nawulira nga ntandikidde ddala okufunamu ssente
entandika okusevinga sente zange mpola mpola nenkola ka saloon ejjuba waliwo omukwano gwange yakalimba ali pamitaroni ne Julius nembagula loni nakuma wane e Kampala nendeka mu Julius nenfuna n'omuvubuka omulala kati nga nange bwemba nnyusa akawungeezi kuba kasasiro twavangayo saa 12 obemu nga nange mba nnyusa akawungeezi nzija nentulawo mu saloon nenkolayo sente zenkoze so nga mu bufunze enyingi zetandise okweyongera saloon temwali nga mu sente yes nyingi kwa twavujangamu oluusi ng'oyinza okusanga pound nga 15 ze bakoze ze bakuwadde ze balipotinze kuba ono omuvubuka namugamba nga mpe pound 5 olunaku naye nga bebekeri yalinga bills kuba enviri zalinga za pound 15 buli kusala buli mutwe naye nga oli bw'omugamba nti mpa yo pound 5 nga tekimukalubiriza pound 5 be bantu nga 3-4 kati nga tekimukalubiriza kati ng'ona mpa 5 n'olinga mpa 5 kyekikumi naye nga akawungeezi zija nenkolawo nga 5 nennyukawo nga ne15 nenzitwala nenyongerezaako ku saving yange. Kiki ekyatuukawo business okudda Uganda? Ekyatuukawo byonna mu byonna lwali lutalo olw'e Sudan bye byasinga okusaanyaawo bizinensi ezo. Mpozi n'ekirala nga obuzibu wate bwe nafunira mu kasasiro nga tetunnagenda ku lutalo lumu twali tugenda okuyiwayo kasasiro eyo Juba katutuuka ku muvubuka we twali tugenza okutunda scrap omuvubuka oyo yali Munnayuganda omuvubuka nga baamuteze bbomu bakiyita batya kibanga kiwumumpu bwekityo kati ng'oli yakireetedde mu scrap n'akimuteeramu n'akigula ndowooza oba yali takyebe yali yakyebye simanyi n'akigula n'akigula naye nga bbomu yennyini ng'era esobola n'okutulika obimanyi ebyo ebintu bye bateeka ku mundu bwebiti ebibanga empumumpu bwebiti terabbira mu firimu ekyo kati jjukira scrap twamulekangawo awo ne bamala okumupima ne batuwa sente then ne tugenda ne tuyiwayo kasasiro kati tumala okumuguza scrap waffe tumugjeeko ate ku mmotoka yaffe emabega omuvubuka nga akwata ekyo ekintu ndowooza yali yakirabye naye nga yakyekengedde ng'akiteeka ku mmotoka yaffe tugenda tukiyiwayo eri mu kasasiro kuba naye yalaba nga kijja muleeta obuzibu talina bagenda kukisuula ndowooza yakitegeera nti bo muffe tetwakiraba kuba emmotoka twatuulanga eno maaso oba zimanyi zino emmotoka si zino nga bw'olaba ziddayana zino emmotoka za kasasiro zennyini ey'amashini oteeka mu mashini nesindika kasasiro ezo bwe zityo ezitwali tukozesa kati wano ewasooka wano kuba yali ejjudde w'oteeka kasasiro bwe yakiteeka bw'ati kati ate ffe nga tutudde eno mu maaso awo tutuuka mu kasasiro eri tumala okuyiwa bulungi kasasiro kati mu kasasiro eyo waliyo abantu bangi abalondalondamu ebintu bye beetaaga ebyokutunda wabeerayo abantu bangi nnyo bw'oyiwa kasasiro buli omu ajjemu kyayagala kati tuba tusimbula tugenda ng'omuvubuka omu ajja yeekiika mu maaso g'emmotoka yaffe Abasudani ng'agamba twagala kubatta jjukira kasasiro oyo abaamu omuliro ekintu ekyo singa kyagwamukko omuliro abantu abo bonna baali bagenda kufa omuvubuka nga ajja atwekiika mu maaso nga bakwata emiggo nga tebaagala tukubiraawo ekyatuyamba waliwo abakasasiro abalala abajja be baatwolezawoleza ne tuvuga emmotoka ne bakubira poliisi tugenda okutuuka kuba twali tuyiwa kasasiro ng'ova ku kkubo distance mpamu sirina wano wenyinza kugezesa okuva ku kkubo okuyingirayo mu lusozi gye twali tumuyiwa distance mpanvuko kati tutuuka ku kkubo nga poliisi yatusazeeko dda twagala kutta abantu ate nga muli Bannayuganda nga tuli Bannayuganda nga batukwata nga batutwala ka poliisi kale bayitawo ku checkpoint ye road bayitawo ku checkpoint nga bamala otukozesa statement nga bakututwala mu nnyumba bagiyita Blue House ne Blue House kyekifo kye wandigeraageranyiza nga bwe wawulira nga wano nti tulina Nalufeenya kyewandiise nga Nalufeenya saamulabako niyo okusinziira byenawulira ebyakolebwangayo kyekifo kyekyo mwe baatutwala nga tuvudde wano ku poliisi nga basooka batukuba embooko abasajja nga bagenda okuzuula amazima ebyaddala nga tetulina kye tumanyi ku bintu ebyo amazima bagazuula batya tugenda tubagamba kuba tebasooka kuwuliriza tubatwala omuvubuka eyagira scrap eyatuguza scrap tubatwalayo omuvubuka nga bamukwata omuvubuka gwe twaguza scrap yakiteekamu omuvubuka we bamukwata
nga bamutwala bamuyingiza mu kintu kati ye tetumanyi biki byaddirira kasita bamuyingiza balina kaloomu ke bamuyingizaamu nga kalimu enzikiza naye ng'owulira ng'ewali amazzi ng'owulirayo nga walinga ewali amazzi owulira nga omanyi nga bona buli ebyennyanja nga birwanira mu mazzi bwe biti eyo mu kaloomu bwe kati bamutwala naye nga tolina kyolabayo nga nzikiza y'amaanyi gye bamuyingiza tetwamanya byaddirira Katonda n'atuyamba ne batta twamalawo ennaku 2 awo tuvuga emmotoka yaffe yaludde okuba ku mmotoka twali tukolako basatu nze n'omuvubuka Omunnayuganda mukwano gwe nali mbeera naye then n'omulitule yalinga supervisor waffe era nga ye driver w'emmotoka eyo so ekyo nakyo ne kibeerawo so ono gwe bayingizayo eri yavaayo ye saddamu kumuwuliza tetwaddamu kumuwuliza wabula twayitangawo nga n'edduuka lyaggalawo erya scrap nga lyaggalawo twaddamu kumuwuliza simanyi kuba naffe twali tutidde nga tetumanyi n'ekintu twakyekanga bwekanzi kyo bakyera nemukiraba bakireeta nawano wennyini nga tetunnavaawo omuvubuka yajjira n'atuyimirira mu maaso bakitulaga ebyaddala nga kijjidde ku mmotoka yaffe kuba oba osimbula bwotye olwokuba baali bakitaddewo kati mmotoka bw'eba eyiwa esooka kuyiwa ono kasasiro ali munda bw'ati gwesooka okuyiwa then bw'eba ejja ng'emalamu bw'eti emukunkumule kati kino olwokuba baali bakitadde wano kati bino ebibeera wano okumpi biyiika luvannyuma aba avuga bw'ati nga ono kasasiro omungi yenna aweddemu nakyo ne kivaamu ne kigwa kyokka awo abavubuka be baakirabira kati ate ffe nga tuli eno mu maaso tumanyi bigenda eri mu maaso bwe bati abavubuka be baakirabira twakiraba naffe ffennyini nga mukimanyi nga tukimanyi era ne bw'oba tokimanyi bw'okitunulako awo okitegeera nti kyekino kuba si bintu bya bulijjo by'ojja okulaba olowooze nti kino oba kiri bw'okiraba otegeererawo nti kino kya bulabe oba oyagala oba tyagala n'enkola gye baakikolamu so kati olwo mulimu wagutera ogwa kasasiro nedda omulimu gwa kasasiro nagusigalamu twagusigalamu kuba yali kampani namba so nga tetuyinza kumala gakivaamu bwe tutyo kaakati nsigalako kasasiro okwo nga tukola ebbanga ne lyetooloolera dno ddala munnange olunaku lwakya lumu saawa zaalinga 11:30 kumakya no olw'eggulo saawa 11:30 tugenda okuyiwayo kasasiro nga bulijjo tumala okuyiwayo kasasiro bulungi lwalina lwakutaano olunaku olwo ndujjukira bulungi yali Friday zaali ennaku z'omwezi mmeka oba zaali ennaku z'omwezi 7 awo deeti eyo tumala okuyiwayo kasasiro sanga 11:30 tuvaayo saawa nga 12 n'eddakiika 2 awo tuvaayo tugguka kukuba eddene wano wenagambidde ku main kati okuzaako emabega kasasiro twamuyoolanga mu Juba town nga bw'ogamba nti tuyoola mu district y'e Kampala yonna ffe tukuŋŋaanyaamu kasasiro naye nga kasasiro oyo gye tumuyiwa distance eringa kuvanga bw'olaba e Kampala mu town obanga n'emukono ndowooza nga n'emikono distance bwetu oba n'okusingawo so nga gye tutwala kasasiro okumuyiwayo nga tufulumira ddala ne tugenda eyo bagiyita Yei Road kati abamanyiyo bo bamanyiyo bategeerayo eyo oyita ejjebere n'ogenda n'ovugira ddala lugendo luwanvu oyinza n'okutuuka n'okuba nga anaatera okutuuka Emityana kye ndowooza kaakati muneyo tuba tukomawo tugguka ku kkubo bwe tuti jjukira ekkubo eryo olina distance yotuuka kasita ova ku checkpoint ewasigadde ensiko njereere tekuli nnyumba ensiko njereere ovuga ensiko ndowooza nga kaŋŋambe nga kilomita nga 3 nga tosanze ku nnyumba nga kisiko kyereere just kkubo ekkubo eryo lya ttaka ddungi ddene ye main naye lya ttaka si lya chorus kakati munnange tutuuka ku main etuzza Juba tugenda okuvuga waliwo engeri y'ekkoona tugenda okutuuka okuva mu kkoona bwe tuti nga tulengera waliwo emmotoka y'omulitiri omulala yo yali buno obutonotono babuyita butya Budayana kwe yali ayoolera kasasiro tugenda okutuukako nga tumulaba aweta akomawo naye nga twamuyiseeko ng'ava okuyiwayo ye nga abakulembedde
ya ye tugenda okuyiwayo ye ng'ava kuyiwayo katugenda okomawo tuva okuyiwayo ate tumusanga awe taakomawo munaamubuuza kiki lwaki ate owe tookomawo buzibu ki n'agamba nina abasajja b'ensanze awo naye simanyi oba babbi oba bali ku ki mpulira ntidde kati kano kadriva akaffe ne kagamba jja tugende awo bayaaye kasita tulina emmotoka ffe ne tukulembera ono gwe twasanga awe tanajja nga atuvaako emabega bw'ati abasajja ne tubatuukako engeri gye lyali ekkoona baali basajja banwere abo be twasanga abo baali banwere naye nga bonna bakutte emmundu jjukira nsiko talojjoddukira kati w'otunula wano bw'oti nga bwe nkoze bwe nti waliwo olusozi olunene baluyita jebele olusozi olwo lunene kati bw'obeera eno emabega w'olusozi oba ofulumya Juba town bw'obeera mu maaso g'olusozi luli kumpi ne Juba town nkulaga distance n'obunene bw'olusozi bwekityo bwe kyali era twavuganga awo nange ovuga bwetooloola lusozi olwo bwotyo bwekityo bwe kyali kati abasajja tubatuuka kuba tugamba mu parking naye nga bangi nga basazeeko ekkubo lyonna teri mmotoka zijja teri zigenda tugamba kati nze mu bwongo bwange kyanzijira kyabika babbi naye ng'olwo tuli musanga 12 kitundu ez'akawungeezi mu bwongo bwange kyanzijira nalowooza kirabika kuba babbi baabangamu ekyokubiri ekyanzijira nalowooza nti bano ababuuza ebitwogera kuba bamanya nti ffenna abasinga bakola mu kasasiro tuli ba foreigners balowooza baagala tukwatako bano abakwata ebitwogerako kuba abasinga twali tetubirina era abasajja bayimiriza emmotoka batugamba mu paakinge ku bbali nga tupaakinga neno ey'omuli tuyo omulala eyajja nayo ng'epaakinga waliwo n'akumunayuganda omulala naye yali asomba kasasiro baaliko babiri nako nga kapaakinga waliwo n'ey'amafuta endala naye nga yali ntono sizi ne tanka ennene nayo ng'ejja epaakinga yo yali eva kutwala amafuta yali nkalu kati ng'ekomyewo nayo ng'epaakinga zaaliwo emmotoka eyaffe ey'omulituya ey'omunayuganda n'ey'amafuta zaaliwo emmotoka 4 nga zipaakinga kukuba naye ng'abasajja abatwetoolodde sibamanyi muwendo kuba twasooka ne tutya nga toyinza kumanya nnamba y'abantu ate obudde olaba buzibye tomanyi kigendererwa kyabwe emmotoka zonna kasita baamala okuziyimiriza tebanatugamba kintu kyonna ne batugamba muzifulume ne tufuluma emmotoka ne batugamba tukole saako mu kkubo ne tukola saako ffenna bwe tuti ne batugamba basooka kutubuuza mummwe muno mulinamu omusudani omudinka nga taliimu waliwo omusudani omwoyo gwe nkugambye yaliwe bayitayo yeyi naye nga musudani oba bayitayo yeyi naye nga si wa tribe eyo n'agamba bamulaba nga ye muddugavu ne bamubuuza gwe oli wawa n'abanyonyola n'agamba we yeyi naye nga musudani then ne batubuuza ekyokubiri mulinamu muno omunayuganda ne tusirika awo tutegeerera nti byonoonese se ba misolo se babbi awo tutegeerera naye ngeri yonna mu Juba town wali safe teri kiriyo tebamanyi na kigenda mu maaso just eno biri eno munnange omusajja nga atandika omu ku omusaako oli waawa nti ndi mu Eritrea ate ggwe ndi mu Sudani ate ggwe ndi mu Uganda tuula wansi ate ggwe ndi mu Eritrea nti ate ggwe ndi mu Kenya ate ggwe ndi mu Uganda muganda wange SB4 obyo omunayuganda owookubiri baamukuba amasasi kasi ayogera oyo yasooka bamugamba tuula wansi owookubiri kasi ayogera nti ndi mu Uganda omusajja akookinga bukookinzi mundu n'amukuba amasasi none yali atudde wansi n'amukuba amasasi n'amumaliriza abaaba ngolewo otunula nga tuli awo musaako tetunnavaawo nga tukyali awo musaako eyo bwetyo omusajja abuuza omuvubuka yali anziridde yali muna Kenya nga mbuuza gwe oli waawa kuba byonna byabaawo osooka n'osanyalala nga twawunga kale nze mu bwongo bwange nawunga nga ndaba ekituuse ku bannayuganda bannange n'abuuza omusajja yali anziridde gwe oli waawa namugamba nze ndi muna Kenya yali muna Kenya twali tumuleeseeko buleesi twali tetukola naye mpozi ono omunayuganda wange gwe nali nkola naye ye kwolwo yali off yali takoze nga mbuuza munaye
oli waawa nti nze buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. ndi muna Kenya atuuka ku nze oli waawa mugamba ndi Munyarwanda. Omusajja ngambuuza okakasa mu Luganda okakasa nga bwe nkubuuza bwe ntyo okakasa konze nempita bane neefula tawulira Luganda kati nga abimbuuza muddamu mu Luwalabu lwe nkozesa wali oluyize Luwalabu nali nduyize nga njogera ebisinga nga mbimanyi ate nabo nga baluulya kati nze nga muddamu mu Luwalabu na Luzungu. Yo Luganda yali olumanyi bulungi nnyo. Bali abasajja boogera Oluganda boogera Oluswayiri boogera Oluzungu boogera olulimi lwabwe Oluwalabu n'ennimi zaabwe enzaalirano kuba zonna baazikozesanga ngo ezo zonna ennimi nga bwe bazoogedde nga mpuliramu ebigambo ebimu era nga nsobola okupiikinga nti kati ayogera luno simanyi kyanzijira mutya mu bwongo okugamba nti ndi Munyarwanda kuba nali sikinaamu ne mbwongo nali nawunzewunzedde ne nagamba ndi Munyarwanda. Musajja nambuuza okakasa ne njogera Luzungu kuba Lunyarwanda simanyi mu kigambo na kimu nayogeranga Luzungu na Luwalabu. Omusajja nanvaako then nadda kwono eyali anziridde omuli mukuva kwano wawulira otya? Sina kye nawulira kuba omutima gwali gwafudde dda. Nali mmanyi olwedde banguddemu bagenda kunkola kino kye bakoze bannange olwo nga bakyaliwo bamaliriza ono omulitria eyali asembayo gwe nali nkola naye batugamba kati muwanike emikono. Naye omusajja bw'agamba okwanika emikono ng'olabye ekituuse ku banno oluteebereza ki ate nga tali omu tebali babiri tebali 10 bamazeeyo ekkubo lyonna bwe batye namba nnene bakutte emmundu buli kika kya mmundu tuwanika emikono. Omusajja atubuuza nno ng'ayogera mukakkamu mulina ku simu twagala kukubira bakama baffe eyo Juba tulina bye twagala okubagana naye tetulinawo wano simu mulinawo ku simu. Abaalinawo simu ne baziwayo kati nga tumanya ayagala essimu emukola ki kuba akubire banne nga bw'atugambye n'agamba essimu zammwe zonna nzaagala nze yange nali njireka akola okuba nti nali nkola mu kasasiro nalina sone yange nga sitambula nayo mu ebyo nga ngikwatako nga nzeeyo waka ng'abajjako amasimu bonna abaalina amasimu gaabwe ng'agabajjako nga bwagakwasa banne kati tewali asigaza essimu nti nedda ng'atubuuza waliwo ayinamu ku ssente wano kuba twetaagayoko kasente naye ng'ayogera mukakkamu alikamu bulungi. Omu ye yali atubuuza ndowooza yali mukama waabwe yali aduumira awo bano abalala nga basirise muyinamukko ku ssente. Omulitri ono gwe nali naye njukira batambula ne ssente waliwo bye tugenda ku offices ezimu ne batusasula ssente za kasasito kati ngo tubeera nazo baziripootinga tumaze kutuuka waka tunyuse kati ng'alina wano bando ya ssente endala nga yazirese mu mmotoka ng'azisikayo ng'azimuwa nga tewali mulala asigaza ssente nti mukakasa nti ye. Musajja ng'agamba muwanike emikono musigale ng'emikono mugiwanise ng'atandika kujja omu ku omu acekinga mu nsawo. SB4 okumanya Katonda wa kisa mu kufuluma emmotoka yaffe eno ey'akasasiro ekintu kye nafuluma nakyo mu mmotoka kaali kakaadi kange akalaga nti ndi Munnayuganda so that nga singa nfuna obuzibu bwonna oba nfudde atisiti omulambo gwange bagusanga bagambe nti ono Munnayuganda ava mu kitundu bwekiti ne bwekiti ke kantu kokka ke nafuluma nako emmotoka era nga nkalina wano mu nsawo. Omusajja ng'ajja acekinga oba omanyi obwo obukaadi bwabanga bwa bbulwe nga kaliko Citizen of Uganda kungulu ako nga kenina kensigaza kenyina kokka mu nsawo kwese munali sitambula nayo. Omusajja ajja acekinga tewaliwo balina ssente. Omusajja ajja yali ali ku Munnakenya kuba Munnakenya yali anziriridde ng'ono Munnayuganda yali amudiridde baamusedda ye yakazedda atuuka ku Munnakenya
atuuka ku Munnakenya aba abuuza Omunnakenya oba yakutamamu wansi oba yaloba atya n'ensikayo akantu ako mu nsawo mwe nali nkatadde n'enkasonseka wano bwenti n'enkateeka tubakulaba bannanga bali abalala banne be yali nabo balabika tebandaba simanyi kuba obudde bwali butandise okuziba sawulo ng'egenda kubeera emu ey'akawungeezi nkajjayo nkasikayo nzemu mpanika emikono bwenti mba mpanika emikono bwenti omusajja ngaddamu nga ambuuza gwe kiki naye nga ambuuza mu Luwalabu gwe kiki konze nanyeenya bunyeenya mutwe najja n'atucekinga n'acekinga akantu nga sikalina n'amaliza n'ono munnayigo kuba ffe twali wano basatu nze ayimini Omunnakenya nange n'omulitri ono Omunnakenya nagambye twamusanga edi twali tumutwalako butwazi ng'agendeyo ngadda mu tawuni nga talina ntambula jasi nga tumutwalako ku olwo olw'ensonga gwe nali nkola naye omuvubuka yali takoze ku olwo nange nga omusajja atugamba kaakati mudde mu mmotoka zammwe muyingire mu mmotoka zammwe mugende ffe nga tumanyi biwedde mu kubanga abayingire mu mmotoka nga nsokolayo akantu nga nkakasuka ensiko olwokuba twali kumpi n'ensiko nga sirina kyenkeetaaza kubanga simanyi kikiddako nga nkasukasuka mu nsiko ngamba kati ekijja kijje munnange omusajja atumala okuyingira emmotoka zaffe atugamba muvuge tuvugako distance si mpanvu nnyo wano simanyi bwe nnyinza kugereza naye nga yatudirectinga tukyali ku main tuba tunatera okutuuka ewandiise nga ku checkpoint omusajja atudivertinga kati muvuge bwe muti tuziza mu nsiko olwo nga muli naye nga nabo bali mu kuvuga nga be batuwa speed gye tuvugirako be batugamba nti muvuge bwe muti nga sigamba nti gwe osalawo nti ovuge bwoti oba bwoti bo bakulembedde abalala bali mu maaso toyinza kubatomera speed gye batambulirako gye muvugirako emmotoka ono akola bukozi bwati nti kati wano nga batuvuga batuyingiza eyo ensiko emmotoka zaffe zonna nga batuyingiza eyo mu nsiko kumbe eyo mu nsiko gye batwala wansi w'olusozi emabega w'olusozi yewali beesi yaabwe yewali enkambi yaabwe gye baali babeesingira nga batuvuga nga batutuusayo bulungi olwo tuli mu ssaawa ndowooza ng'emu kitundu oba ey'akawungeezi twali awo mu ssaawa ng'emu kitundu ey'akawungeezi batutuuseyo mu beesi yaabwe twasangayo abakyala abalala babiri Abanayuganda naye nga babasibye emiguwa nga balamu naye nga babasibye emiguwa simanyi oba baali babakozesezza oba kiki naye nga bali bakaaba nnyo kati ffe tetwava mu mmotoka era tebatukkiriza kuva mu mmotoka bwe twatuukayo mu beesi yaabwe abavubuka bankolako effujjo batuyita baweewe enda weewe ne basooka ne bankubamu awagakoni nga bamanyi ndi Munnayuganda jjukira mubaamu buno obwana bwawe biki naye ng'olwedde omutima gubulina kuba baba bakimanyi nti bali mu bikolwa byabwe byekera olw'okuba nti nze nalimu like afaanana Abannayuganda ono Munnakenya gwe twali naye yali muddugavu nnyo ng'alaga nti si Munnayuganda kati ate bano abalala nga Balitria abalala ba Sudan oli omulala mu Sudani so nga baawukana obuwukane busooka ne bunkolako effujjo Mukama wabwe n'abagamba mumuleke si Munnayuganda munnange tutuuka awo bamala okutukolako effujjo awo lye batukozeeko batugamba mugenda kuvuga emmotoka zino nga tumaliriza mututwaleko gye tulaga nga pulaani yaabwe eri etya pulaani yaabwe yali yakupaakinga byakulwanyisa byabwe mu mmotoka zaffe tugende tubavuga empaka Juba Town awo mu nkambi waliwo maka waliwo obusiisira naye nga si bw'amaanyi era ng'obusiisira butono mpozi okuzaako emabega katono ennamba y'abaserikale be twajja nabo mu kkubo wano abaali batwerekeddeko nze mu kulowooza okwange baali nga 5 kati ate twatuuka eno nga oyinza okugamba kyalo kiramba nga bayitirivu nga toyinza kumanya na nnamba yaabwe eno gye twatuuka eno mu beesi yaabwe nga bayitirivu nga bangi kati waliwo obutenti obusiisirasiisira bwe butyo naye nga nsiko lusaalu bwe buti luwanvu tutuukayo batandika okupanga ebyokulwanyisa bye kuba kati emmotoka yaffe baajagala nnyo olw'ensonga nti yo yali covered nga ne bw'oba osonseseemu kyosonseseemu ekibikka okitegeera tosobola kulaba kintu nakimu bapaakinga kati omulitria ono yali atuvuga ayagala okubuuka mu mmotoka mbwadduke yali agigula bw'ati omusajja n'amuteekako emmundu naye teyamukuba ssasi n'amugamba yayogera mu Luzungu n'amugamba gwolowooza ffe bino bituliko tetwagala bulamu bwaffe oba okiwulira ne kakkakkana ne kadda mu mmotoka jjukira ke kaali ka driver
ne kadda mu mmotoka. Omusajja omu n'ayimirira wano, omulala n'ayimirira wano, omulala n'ayimirira emabega ku mmotoka, omulala n'ayimirira emabega ku mmotoka. Bano abalala ne bagibikula, mashini eyo oginyiga n'ebikula ne batandika okupaakingayo ebyokulwanyisa byabwe. Naye nga n'ez'abalala kyekimu lwakuba ez'abalala nti zo zaali opening nga bw'olaba zino zifuso zo zaali opening nga bw'oteekako bakiraba. Eyaffe gye baali baagala okuteekamu ebyokulwanyisa bo bagendere ku zino endala. Kuba ate n'ekirala abasinga tebaali mu uniform, bali mu ngoye zaabwe eza bulijjo. Abatonotono abasirikale nga 150 nga be bali mu uniform, naye nga bayambadde bino uniform nga bolaba uniform by'LDU bye bambala, bye uniform bye baalimu bebityo nga bye bambadde, naye nga balina buli kika kya mmundu kye wali olabyeko. Baba bakyapakinga ebyokulwanyisa byabwe mu mmotoka yaabwe bwe bati, mu mmotoka yaffe. Jjukira twali wansi wa lusozi, kati waggulu eri ku lusozi oba olengera ekiriyo luli open. Tugenda okulaba abasirikale abalala ba gavumenti ate bajja nga batandika okuweereza eno amasasi. Simanyi oba bakitegeera batyo oba olukwe balugwamu batya tetwamanya. Tugenda okulaba olwo ssaawa nga zigenda mu 2 ez'akawungeezi. Tugenda okulaba batandika okuweereza amasasi gafubutuka mu lusozi waggulu. Kati nabana abeeno babuuka batandika okuweereza amasasi, kati amasasi ne gatandika okwesooza. Muli mu nsiko temumanyiyo, tetumanyi kikiddako. N'essasi lifuluma gava eno gava eri gava tolaba wawe weekweka. Katonda ng'ayamba buyambi, kuba ennamba y'abasirikale mu kuteebereza entonotono gye nnyinza okulowooza mu mutwe gye nnina bayinza okuba baalinga 3. Ennamba entonotono gye nnyinza okuwa be mwalimu oba bali abagavumenti bano be twalimu wano baalinga 3. Sijja kwogera nnamba nnene kuba omuntu ayinza okugamba nti oyogera lwakuba nti wali otidde, naye ekitono kye nnyinza okugambako nti bayinza okuba baalinga ebi 3. Ekitono kye nnyinza okugambako naye nga bayinza okuba baali basinga nawo, naye nga buli muntu akutte mundu ye ali ku alaati. Eno amasasi baweereza nina amasasi baweereza. Ffe tuli awo wakati tukyali mu mmotoka yaffe. Omuvubuka yali ayimiridde ku mmotoka yaffe, omusajja oyo omusirikale nga ye kwakubira ne bamukuba essasi n'agwa wansi n'afa. Kati ffe amasasi jjukira essasi si kyekintu oli okugamba nti abala nti oba bazze kununula ffe oba ki. Ndowooza baali tebakimanyi nti waliwo n'abantu abawambiddwa eno, bo baakubanga bukubi. Ng'amasasi gajja ne gakuba emmotoka n'oliwulira nga liisa ku mmotoka cwi Katonda ng'atuyamba buyambi. Akaseera ako gwe ng'okyategeera? Oba nkugambe ntya, sijjukira oba nali ntegeera. Sijjukira oba nali ntegeera. Naye ky'oba omanya, nze omutima gwange gwazikirira wali nga bamaze okutta bano. Gwe gwazikirira nenzikiriza buli kimu ekigenda okuddako munda muli munzi. Kakati bamala okuba kana akasajja akaali kayimiridde ku luggi lw'emmotoka. Awo akalitulya we kabuukira ne kafuluma mu mmotoka. Twagenda okulaba kadduse katuuse nga muli. Naffe ne tugamba naffe tugifulumemu. Naffe ne tugibuukamu. Advantage gye twafuna nti gavumenti bwe yajjanga ng'erumba bweti. Kati ate bano nga beeyongerawa mabega. Kati nga abasinga tebali mu uniform obudde bwezibye, naffe tetuli mu uniform. Kati nga atya ogamba nti ne bw'aba akulabye ayinza okukuba n'akubamu munne. Obudde bwali buzibye tebali mu uniform, naffe tetuli mu uniform. Kyatuyamba okusimattukawo awo obudde obwo. Wano mu masasi okuwanyisiganya abagavumenti bo tebabattamu? Abagavumenti baali eri waggulu ku lusozi tetwamanya byabwe, naye bano abawano baafa bangi. Bano abawano we twali b'emirambo twagirabako nga bangi, baafa bangi. Naye eri abagavumenti bo baali wala. Sijja kulimba nti ennamba yali bweti oba bweti. Twabalengeranga ku lusozi waggulu kubanga omanyi olusozi tekuliko miti oba kirukalwe omuntu oba omulengera, naye tetwamanya ennamba yaabwe yafa. Nabano saamanya ennamba yaabwe yafa, naye at least nnyinza okuba nalabako emirambo nga 10 oba 15. Wano mu kudduka maaso ne mutoloka ne mudduka. Kati nkunyumiza. Tudduka jjukira nagambye okuva ku kkubo ku main n'eno munda gye tuli era nawo siri waliwo ka distance kawanvu. Kati tudduka togenda kudduka ng'oyita mu kkubo lye mwayiseemu, wabula okwata direction nti bwe ngenda bwe nti nja kugwa ku kkubo oba kitundu ki oba kitundu ki ngenda kugwa ku main. Bwe ngwa ku main mu buli ngeri yonna nkwata liddaddwa Juba. Ffe nga tulowooza nti ebintu biri eno mu nsiko eri ku main wali fit wali okay, olutuuka ku main kudda buzzi waka. Munaye nga tutandika kudduka olwo ndi n'Omunakenya okuzaako mpazi emabega katono bano abakyala Bannayuganda wano mu kudduka batulaba nga tufuluma emmotoka nabo oba beesumulula batya ne bajja nga badduka, naye tetwabifaako nnyo, tetwabiwabudde naye nabalabako nga bayimuse.
gabadduka munange tuba mbanziruka kuba buli omu babibyo munogamba tunesanga eyo mbanziruka waliwo omuti akati nga si muti munene nnyo nga bwolaba ejirikitye kati nga kuliko ekisiko kinene mwalimu omusajja ndowooza gwoyinza okuyita nga oba sniper waabwe oba gavumenti oba waba tuli eno ku saidi y'abayeekera aba gavumenti bali eri waggulu mu lusozi bakuba balumba eno bano beeyongerayo badduka okitegeera kati naffe tudduka nabo kuba toyinza kugamba nti nze kanzire waddira eri gavumenti temanyi nti gwe obadde owambiddwa ejja kukuba bukubi kati ng'olina kuddukira ate mu bano otaase obulamu muneesootingire at least munaaye ntuuka kati nga bw'ogamba nti odduka tomanyi gy'olaga waliwo omuti kyalinga kijirikiti nga kangereze nga ku muti walaba gw'ejirikiti tegugejjanya teguwanvuwa nnyo kati nga kuliko gwakwatako ebisubi nga bingi ntuuka ku muti ogwo neekanga nga bw'ogamba kati oba ngenda kuyitawa nga tolaba woowaganya kuba tetwali mu kkubo nti tuli ku main mu nsiko olina kuwaganya pita wano muganda wange mba nkyali awo omuyaaye yali ayinza okuba nga yali sniper waabwe yakuba ekintu oba kyali kikompola nagwa wansi ndowooza namala eddakiika ngezi nga sinnaddangulu balina ekimundwe akirinnyako kigere akikwata bwati nga bwenkoze bwe nti kati akikubisa kigere bu naye kifuukuula ettaka bwe titi kiyina saawundi nali simulabye oba ye yali andabye simanyi nenze nali simulabye yakikuba nali nyimiridde sijjukira oba nagwa wansi oba nasigala nyimiridde naye kyanzirira mu bwongo nali mmanyi nfudde nali mmanyi obulamu bwange bukomyawo saawundi eyo saundi yasinga okunkanga omanyi omusajja okuba saundi n'olyanga ebyenda biyise nga kiringa ekikuyiseemu naye ng'olwedde eyo saundi olw'okuba nti yali y'amaanyi yankanga nnyo gana amasasi g'olwedde gaali gavuzeevuze dda papapapa ag'amangi gaali gavuzeevuze dda era nga tugayiseemu oba otambula owulira dekuyita kutu cuucu ate gava mu directions ez'enjawulo kuba bano baakubanga nga bakuba baweereza eno bano baweereza eri bano baweereza eno kitegeera mu bufunze nga Katonda ayamba buyambi so gwe yakuba kati bw'akuba kyenzijukirako wansi ngazeemu okkuba ogwokubiri bw'akuba ogwokubiri nzira engulu bwe nti nyimuka ngenda okumaga magasira baakuba akuba ogwokusatu aweereza ekyokusatu wendabira nga kifuumuula ettaka bwe nti wemanyira nti kati nkyali mulamu nyimuka nziramu okunoonya ekkubo neeyongerayo ye wamulaba asaamulabako naye nalaba kintu ekyo kiba kuba kyali kivaako n'omuliro nga bwe kigenda bwe kiti olw'okuba obudde wali wakyo nga kivaako omuliro kati nga kifuumula enfuufu bwe kinoomudde buli walinnya bwa nga olaba nga wavaawo enfuufu ya maanyi nnyo 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 munnange nga tudduka nga tugguka ku kkubo ku maini we twavudde nga tuli bangi nno kuba nabo bennyini baalimu nabo nga badduka bataasa bulamu okutuuka ku maini nga yonna baagisazeeko nga ne ku maini teri atambula nti obudde eno teri atambula nti obudde eno kati nga buli kimu kyonna kyokola olina kukola kutaasa bulamu bwo kati olw'okuba nti ekkubo twali tulikozesa nga bw'oyimirira wano ku maini n'otunula eri waliyo olusozi waliyo enkambi ya UN ku lusozi olwo kati ffenna no bo baali bakimanyi naye kati ffe abaali tebakimanyi ekyatugira mu bwongo tudduke tuyingire mu nkambi ya UN eyo kubanga tumanyi UN egaba buyambi tugende mu nkambi ya UN eyo gye tuba tukola ki gye tuba tubeera gye tuba twekweka obudde bwe bukyanga bitedde tudde ewaffe mune nga tudduka mu kkubo twasala mu busazi tetwadda Juba tetwadda gye tuva twasala busazi ate nga tuyingira nsiko ndala mu kusala kkubo temwasanga basirikale nkugambye mu kkubo twagenda okutuuka nga ekkubo lyonna baalisazeeko nga buli wamu waffe obutukawo amasasi okutuukawo mu kkubo mpozi okusinga amasasi gaali eno okusaidi eno gye twabadde ey'olusozi kati ng'eno yesi mu kkubo nga mwegali n'abasirikale nga bangi tebakkiriza muntu adde eri tebakkiriza muntu adde abayeekera kati nga kyolina okukola kudde kati nga kusaidi eri ekyemmanga yo nga teriyo masasi at least nga wali safe nga tewali aweereza asasi nga zeeno kuba woyimirira eri n'okuba esasi nga zeeno oyinza okukuba owuwo kati nga gavumenti yeweerezaayo eno amasasi ate nga bo gavumenti yali okusinga naye beesinze wano wetwali nga tusalamu tudduka jjukira okwata toli mu kkubo wabula oli ku direction ogamba nti wempita mu direction yino nsobola okutuuka ku kizimbe kiri so bwe kityo bwe kyali tudduka tuli bangi toyinza nakumanya nti ono ye gundi oba ono y'ono tutuuka waliwo we natuuka gwalinga mwala naye nga temuli mazzi naye nga muwanvu kati olw'okuba ojja speed nyimirira bwe nti nsangamu abavubuka baalinga bana
n'abavubuka abo nga Basudani. Abavubuka kabalyoke bakubenza agakonde. Abavubuka kabankuba agayiga amajambiya muno. Bayina amajambiya. Bayina amajambiya n'obwambe. Naye nga kintu eki kunfaananyiriza Munnayuganda nga kyekinkubya. Omwezi gwali gwaka bulungi, gwali budde bwa mwezi. Nga kwefaananyiriza Munnayuganda. Era naawe ekyantaasa kyali kintu kimu. Yali ono omulitria. Nti yansanga awo nga bankutte tukola naye. Ye yabagamba n'abagamba ne ono Munyarwanda se Munnayuganda tenga nange nali nakibagambye dda. Kati focus ne bagijja kunze ne bagiteeka ku mulitira okuba yali ayina bando ya sente ziyendala ezali mu motoka yazijjamu naziteeka mu nsawo kati yali ayina bando ya sente muno mu nsawo focus ne bagissa ku ye ne ngamba ono ayina sente ate tebabalinaako buzibu nze kati neyongereyo ntooke gyendaga ebyaddala namuleka waawo ekitegeeza olutalo lwali lwa balwanisi bannayuganda olutalo lwe Sudan lwetooloolera nze mu ntegeera eyange lwetooloolera ku bintu binjiko lwetooloolera ku mawanga lwetooloolera ku bukulembeze lulimu na zino ensi kirimaanyi okitegeera lulimu Amerika ne China olutalo lw'e Sudan awo kwe lwetooloolera bwe ruti okusinziira ku nze bye nalaba lwaki bannayuganda baali babagira nnyo nzija ngenda kutuuka waawo ekyali kisinga kati kansooke nkunyumize nga tutuuse mu nkambi eri kyali kitya nziruka tutuuka ku nkambi ku gate y'enkambi awo kajjukira ku gate y'enkambi main gate yali ate eri wala gundi gate eyo yali nene yali mpanvu kati oba nkugambe nga wa oyinza okugamba yali etudde kuyika nga 10 gate eyo naye nga mulimu butenti bungi nga omanyi tenti nga nyingi naye nga zitudde kuyika nga 10 kati ffe twaggukira eno mabega nga main gate yali waggulu eri balatambula yika nga 10 ate nga weetooloddwa nsiko tolina nawe oyinza kumanya nti naye ng'otebereza nti nzigukidde mabega main gate eteekwa okuba eri kati ate obudde bwa kiro kye twakola twabuuka bubuusi ne tugwa mu gate munda mu nkambi munda yo tewaliyo basirikale anti nzijja muganda wange wira firimu nzijja tutuuka mu nkambi munda mba ndi awo bambi nga bana abakyala Abannayuganda bazze ababiri nga bayingira mba ndi awo ng'omulitiri yazze mba ndi awo nga n'Omunnakenya yazze tiimu yaffe yonna gye twali nabo nga mbalaba bazze we bali naye olwo tukyali wano emmanga enkambi gyekoma kuba gye twaggukira tukyali awo tuba tuli awo omulitiri yangajja omulitiri awo waliwo se mukwano gwe waliwo omusirikale yajja yali ndowooza mulitiri oba mu Ethiopia wa UN ngajja boogerezeganya olulimi nga baluwuziganya omulitiri nga bamutujjako ye nga bamutwala kati ffe nga tusigala nze n'Omunnakenya ne bana abakyala Abannayuganda babiri tusigala awo tuba tuli awo tukyakubisa obufaananyi twebuuza tugenda kukola ki tuzzaako ki ani akulira enkambi eno era tubuuza ani nti tuzze bweti tuzze kweripootinga mbeera bweti ne bweti yetutuuseeko tuba tukyali awo tukyakubaganya ebirowoozo ekivubuka ne kijja kyali kyampadde ekipale kimpi naye nga kimyufu yali ebivubuka nga 3 ekyeŋŋamba sebo gyebaleko mu Luganda naye nga Kisudani neneekanga bwe nti nekitunuulira naye nemmanya kye nalabye ku Bannayuganda kye babakola nensirika kinga sebo gyebaleko nensirika kinga sebo towulira oza Abannayuganda tetubamanyi kati ono omwala Omunnayuganda nankoona kwa nanvubuka muddemu ayogera Luganda bambi omuwala namukuba oluyi naye teyategeera lwaki mukulu naye nze nakikola namukuba oluyi kasi yankoonako kwati nanga nvubuka muddemu nakyuka bukyusa ne mukuba oluyi ono Omusudani nambuuza okola effujjo wano kati nze nga njogera Luzungu na Luwarabu mbagamba siri Munnayuganda nze ndi Munyarwanda kobo okay abavubuka ne beetoolola ne bakola ki ne bagenda ekisana bote bale ba UN olwo abo abavubuka abazze boomwo mu enkambi eyo si basirikale ba UN nti bebabeeramu bantu bebabeeramu just UN ebabeeramu basirikale ba UN babeeramu nga batono enkambi nene yoyinza okusangamu abasirikale ba UN nga 6 naye nga y'abantu okitegeera munnange waliwo omukadde ng'ajja
mukyala mukulu kati wano twatuukira wano waliwo kyaki y'abalokole mu nkambi omwennyini waliwo mukadde ng'ajja ng'atubuuzaako bulungi naye ffe nga twatiddetidde dda nga niye atandika tubuuza bibuuzobuuzo nga munayogana naye mukadde yali mu Sudani kati kankubuulira amazima mu nkambi eyo mwe twaddukira yali nkambi y'abayeekera naye nga UN mwebalabiririra ne famire zaabwe teyali nkambi ya UN nti ekuumiramu bantu ng'aba bulijjo nga bw'olya nti refugee biki yali nkambi baava mu nsiko ne bateeseganya ne gavumenti n'ebawa ekifo ekyo kati ekifo ekyo nga UN yekivunaanyizibwako yekiddukanyako era nga yebawa obuyambi bonna nga bwe baava eri baabatuusizaawo yenkambi mwe twatuukira okitegedde kati nga buli muntu alimu omu wa tribe eyo muyeekera alimu ne famire ye kyekifo mwe twatuukira mukadde nga gyatubuuza munnange Mukama yeebazibwa biki kati nga tusooka tutya mukadde nga tubuuza mugenda kusulawa tetwalimu ffe kalwa kuba nze njogera ku byaffe mwalimu n'abalala be tutamanyaako nnyo kati mugenda kusula mutya biki ng'agamba mujemba twali wano mu kyaki mwebake wano mu kyaki sawulo zigenda mu nyeezi ekiro bano bannange baali naddala bano abawala baali tebannalabako ndowooza tugende twebake mukadde nga mugamba mukadde yali tamanyi bulungi Luwalabu tamanyi Luzungu kati nga yogera Lunwere kati nze ng'Olunwere mpuliramu ebimu ebitonotono kuba kyanfoosinga nnyo nga nkyali mu saluni okuyiga ennimi ezo kyanfoosinga nnyo olw'ensonga zaali zeetaagisa ye ng'Olunwere mpuliramu ebitonotono mukadde kwe kumugamba mu Luwalabu nimugamba mukadde wano tetuli safe tetujja kwebakawo wano tetuli safe wabula tutwale ew'omukulu akulira enkambi eno at least tuyiye mpulira bulungi kati ebyo byonna mukadde tubimugamba tetunnamanya kiri kyenkugambye nti enkambi yaabwe tetunnakimanya munnange nga mukadde yali muntu mulamu ng'atuwa bu Bayibuli waliwo Bayibuli obubeera obutini kabeera n'eddiba erya bbulu obw'Oluzungu musome naye wano we muli Katonda abayambe mukadde nga atwala mu kasisa kaali katono nga keebakamu abantu nga basatu kati ffe tuli bana ayagala twebaka nga kakutte nzikiza nogamba mukadde nedda wano tetujja kusulawo nawo ne tugaanawo kyaki eno akasisa kalinga wali ku mmotoka ne tugaanawo nawo mukadde n'atukwatibwako ekisabambi n'atuwa obuleesu jjukira bateekamu bino ebitala biringa bi security light bakiteeka wano ne bakiteeka wali naye nga bikumanyi kuba enkambi nnene mukadde ng'atuwa buleesu ng'agamba mukwate buleesu buno mwebikkirire mbeeko we mbatwala naye temubaako ekigambo n'ekimu kye mwogera nawa gye muvudde mukadde kyekintu kye yatugamba mukadde ng'atuwa buleesu nga tubwebikkirira bulungi twatambula tukutamye bwe tuti ng'atukulembera kucu ng'atutwala atuyisoma mu nkambi ng'atutwala ewa mutabani we yali oba pasita eyali asumba kyaki eno bwe twalowooza atutuuse wa mutabani we atwaniriza twasangawo n'abavubuka abalala kati mutabani we akasisira ke kaali wano katenti ke nga balina ne banneiba baabwe awo kati wano wakati nga baasibawo ettundubaali olulinga olujja mwe bawummulira baateekawo n'obukeeka bwabwe batuula awo bwekito bwe kyali kati pasita nga atwaniza twasangawo n'emikwano gy'abasajja bono nga tebalina buzibu n'ebibadde bigenda eno maaso nga tebibalya naye nga babimanyiiko ate emundu eyinza okuvuga n'otawulira ku masasi agali gavuga obungi nabina ebikompola nga oyinza obutawulira nga tomanyi kigenda mu maaso n'engugumuka abantu gye bagugumuka gye bayingirangamu nga tewali ataakimanyi oba n'eri mu njuba kimanyi baali bakitegedde dda nti bitandise onnange pasita nga atwaniza tuli mu ssaawa nga 4 ez'ekiro atubuuza muvaawa ffenna twagaana okwogera nti kuliko omunnayuganda twamugamba Kenyarwanda biki kale ate pasita nga manyimuko ku Lunyarwanda n'ayagala okuntwala mu Lunyarwanda tolumanyi nembuzaabuza n'enkona nga simanyi mu kigambo na kimu just nga nkyogera kubanga kyekyantaasizza nabye nga bali abasajja beeri tebalwogera neŋŋamba kati kanywerezeemu wano munnange kyetwakola pasita nga atufumbira awo emmere omuceere nga gwa boiro kuba yakimanya embeera gye twayitamu tudugala tuva kukola tetunnanaabako
nga tufumbira waawo omuceere nga tulya. In fact bannange tebaalya, baali baatidde dda, baali baatidde dda. Ate nga n'ekifo twakitegedde olwo nga mukadde mu kutuwa obuleesi wano yatugamba natugamba nti abantu bemulimu wano baki bakyamu. Okiwulira? So mbere begendereza mukadde yabitunyonnyola awo byonna. Kati bannange bwe baawulira ebyo ate ne bongera okutya. Twali tumanyi tufunye ku buweerero tugenda kusula mu UN nga tulina security, ate bannange bayongera kutya. Nze mutima nali nagumye nenga akensima tuseeri wano sigenda kufa. Mutima ekyo nga nkirina. Bannange emmere yabalema, nali emmere ndooza y'abantu ng'aba. Kuba misana wonna twali tetulidde emmere nga tulimu ebyo. Nali emmere ne batufumbira ne caayi bulungi ne tumala okumunywa. Ngamba pasita njagala gendako manju mu toilets. Pasita ngamba ampa akaana nga genda n'oyo omwana akole ki akutwale ewali toilets. Ngenda n'akaana omunakenya nzijirako bano abakyala tubaleka wano. Kaakati okuva ku wano we tuli okutuuka ku toilets waliwo distance nno nawo ewera. Kati okuva tenti wezikoma n'okutuuka wali toilets okuva tenti wezikoma nga tuvudde eno yonna kati tenti zikoma wano. Kati okuva wano ndowooza nga ne ku kisenge kuli bwe wali toyi. Kati eno yonna space nkalu temuli kirimu. Kati nga wano waliwo amataala bateekako security light olwokuba nti space nkalu nga waaka nnyo. Kakati munnaaye mba ntuuka no tents wezigwerako ntunula side ze ntunula side zeno. Omunakenya ye yagenze dda n'akaana bagenze dda mu toyi. Ngenda okulaba abavubuka bano be nasanze eri wansi. Stiru nga mbalengera eri nga bajja eno gye tuli. Saagendayo mu toyi nensigalawo nga nyimiridde bwe nti. Akaana ne kakomawo ne kambuza nga togenze konze. Ne tuddayo pastor n'ambuza ogenze mu toyi konze mu. Okakasa ng'oyanguyeeyo konze ngenze nvuddeyo nga saagala kumugamba kubanga naye yennyini sennamwesiga. Nemugamba nvuddeyo kiri fine. Munnange pastor nga ngamba nedda tuddeyo nze mutima nkimanyi togenze tugende. Kati olwo nga twesitula nze pastor Steve n'omunakenya nga tuddayo mu toyi. Tuyingira toyi waliwo olumuzi busatu, akasooka akokubiri akokusatu. Kati nze nyingira akasooka pastor akokubiri n'omunakenya agenda mu kokusatu. Yali talina ye just kyagenze kola wabula yatya kusigala bweru. Mba nyingira tuyingira bwetu omulyango gwa toyi. Sirwa abavubuka nziramu mbalengera bennyini abo kuba nali nakwata ono w'ekipale ekimyufu. Bajja bakutte ebigoggo byabwe simanyi oba bali mission yali kunzo oba yali kisimanyi. Nze bwe nabalengera eri nga bajja ne kitegera bateeka okuba batulabi. Ne nva mu kazigo ke nali mu kaluumu ne nyingira kana akokubiri omuli pastor aka wakati. Pastor n'ambuuza ate kikibuzibu ki? Aba akyali awo akyabimbuuza. Agenda okulaba agavubuka gazze. Ago gennyini nga gakutte emigo gaatuuka nga gagula toyi akaziga akasooka nga tegandabamu. Gagenda okubikula agokubiri oluggi lwali luzza munda bwe luti. Nze nadda mabega wa luggi bagenda okugula akokubiri nga mulimu pastor tegandaba. Bagenda okugula akokusatu nga mulimu ono omunakenya. Ne gabuuza pastor wenu wewe nga gabuuza aliwa ono wewe muna Uganda. Ko pastor muna Uganda ki? Tulabyeko wano kuwewe alazeewa. Kubo sinamulaba ku pastor watu yagamba. Ng'oli akukwese. Nga ndi mabega wa luggi mu toyi guno gwe mulyango pastor ayimiriddewo oluggi lw'eggadde lugalira munda. Nze ndi muki mabega wa luggi pastor ayimiridde ku mulyango gwa toyi. Kuba toyinza kitebeza mu toyi temuyinza kubeera mu bantu babiri. So abavubuka ne batambula ne bagenda ne tuvaayo. Ne tujjukira wano nga bwe nagambye wabeera waaka omuntu ne bw'obeera eri abaakulengera. Pastor nga ngamba jano tugende nga tukkirira kati ate nga atwetoolooza tayagala balabe wa we tuyingira watuufu kuba abavubuka abasiru bajja batulondoola nga bajja batutambulirako emabega naye nga naffe twangwa tusalaasala ebikubo nga bamanyi ku tenti. Ekitegeeza bakulondoola eri okuva ku mukadde we yabaleeta. Kirabika bannondoola naye ng'ono pastor ndowooza yali w'amaanyi muko nga bamutya. Kakati munnange pastor nga atwetooza nga tubabulako nga tukomawo wano we tubadde wa pastor. Pastor nga atugamba mugenda kukola mutya mugenda kwebakawo. Pastor nga tumugamba
fe kye tugenda okukola tugenda kusula wano waliwo akatundubaali batuweeyo oba kasuuka twebake wano tetulina kyakukola. Munnange pasita nga agamba ekyo tekisoboka ne bamala babasanga wano tewali ajja kuddamu kumanya bigenda mu maaso ku nsi ate naye kennyini bajja kuntwaliramu kuba guno omusango mbanga alidde mu nsi yange olukwe. Pasita naŋŋamba mugenda kuyingira wano mu nnyumba yange omugenda okwebaka nga tuyingira kazigo ka pasita naye nga tutidde nze nali ntidde I mean at least nalabanga nga wano ndi safe wabweru naye nga okuyingira akazigo ka pasita tuli munda natya nnyo at least wano wabweru oba oyiye engeri gy'odduka nga weekanze nga tuyingira tugenda okutuuka mu luumu ya pasita ng'alinamu emmundu ezi biri pisto n'ennene nga yaziwanika waggulu bwati ziri waggulu bwe ziti omutima ne gweyongerera ddala okutya yalinawo ekitundubaali kyayala wansi n'atuwa leesu n'agamba mwebakaawo nange ŋŋenda kwebaka wano ne mukadde n'addayo mu kasiisira ke naye nga tuyinza okwebaka. Olwo mulimu ssaawa nga 4 ssaawa olwo tuyigenda mu 5 6 ekiro pasita tumugamba nti pasita nti tubadde twagala enkya ku makya nga bano abantu tebannazuukuka otutwale ku geeti at least tulituuka ku geeti we tuba tuyiiza tukole ki tugende olwo ngeno amasasi gaasirise in fact nga gaasirise kuba ku lw'omukaaga olwo yali erina okuba independence yaabwe yali erina okuba independence day kati amasasi gaasirika tegaddamu kuvuga ku olwo ekiro ekyo munnange ng'obudde bukya ku makya ssaawa 11 tuzuukusa pasita tumugamba pasita kuba in fact ffe simanyi naye kali nze seebaka kutulo nzuukusa pasita mugamba pasita tubadde tusaba nga bano tebannazuukuka otwale ku geeti pasita n'asirika n'agamba muzuukuke tusabe ne tuzuukuka ne tusaba pasita n'afuluma ebweru bw'afuluma ebweru agenda okudda sawulo nga zigenda kwera 12 atugamba ekigambo eki n'atugamba siraba omuntu n'omu asimbula ekigere kye ng'akijja wano bw'oba oyagala kufuka oba kweyamba mu ngeri endala bibye ebibaketi nja kuyiwayo tewaba muntu n'omu afuluma wano nga mukambwe ng'akyusiza feesi ate obudde bukedde ate era ne twongera okutya tugamba yi abaali baagala okufuka abakazi ne bafuka mu bubaketi fe omusajja osobola okuguma tafuka mu bubaketi ne tutuula naye ng'ennyumba olwedde enzigale pasita nga olwo azuukusa atudde ebweru ali awanyumya ne banne tebakimanyi nti mu nju mulimu abalabe banne bajja waliwo banne abalala abajja okitegeera naye tebakitegeerako nti mu nju mulimu ki omulabe kati ffe tweyita balaba obudde obwo munnange pasita saawa ziba ziberanga 2 mukadde ng'akomawo ajja ne kafulasika ka caayi ng'ajja ne ka bisikuiti yajja ne bubisikuiti 2 buno buwandiise ng'obwebisatu n'ebikopo bye atuleetedde kacaayi bambi tunyweko tubatandika okutabula caayi bwe tuti mukadde ye yayingira ennyumba mukadde yayingira ennyumba yali ya mutabani we yayingira ne mutabani we n'ayingira ffenna twali mu nju mukadde yalimu ne mutabani we naffe nga mwetwe twalimu abantu 6 tubatandika okutabula kacaayi bwe tuti muwala wa pasita najja ng'aliko n'obumansuka n'akwata fulasika n'agikuba wansi n'agyasa n'agamba kale temujja kumunywayo amazima ga Katonda muggulu yagamba temujja kumunywayo ne buno bubisikuiti temujja kubulya n'agamba omuwala yayomba ng'akozesa ennimi ezi ayomba mu Luzungu na mu Luganda ekyasinga okunkwasa ennaku oyo omuwala yali asomera wano Makerere okiwulira wano e Uganda ng'asomera Makerere yagamba nze nakamala e Kampala emyaka egi nsomera na Makerere naye singa tetuli bwe tuti bwe tuli niyo olw'okuba nti pulezidenti wammwe tatwagaliza kubeera mu bukulembeze singa kati ffe tuli wala nnyo singa tetuli mu bino bitenti nemwe mubituleetera ebyo omukazi oba yalowooza ffe gavumenti oba tuli maje ga gavumenti simanyi nakumanya omuwala yatuyisa bubi ne bamuwooyawooya ffenno nga tusirise tosobola kumuddamu nga tusirise n'alyoka akwata ono omuwala gwe twali naye munnaffe n'amusikambula enviiri taata we n'amugamba nekakana
omwana n'agamba okay ngenze nengenda genda ndeeta abavubuka bajje babafulumyewo wano. Pastor ne tumubuuza ng'omuwala amaze okufuluma kati tukoze tutya? N'agamba mugume ajja kukakkana. Bambi ne tukkakkana era omuwala teyakomawo. Naye nga yatuyisa bubi bambi era tetwale ne kyayi tetwamunywa yamwonoona yamuyiwa. Pastor nga tumubuuza kiki? Pastor ng'atandika okutunyumiza ng'atugamba nti mu lutalo lwali oba lwa 2 emeka nti Riek Machar yali agenda kuwamba ng'agenda kufuuka president. Naye mbu obuzibu bwe bwajjira mbu simanyi oba kiyinza okukosaamu gavumenti yaffe nga babirabye nti gavumenti yaffe ya wano mbu yatwala ennyonyi zaayo ne zittanka ne bagenda eyo gye bayita ball nga bonna agamba nti tuli mu Central Region ne bookya buli kiramu nga bw'ogamba nti oze mu Buganda n'oyokya buli kiramu n'oba nga akutta olweyo ne bwe kaba kawuka n'okwokya. Okitegeera mbu gavumenti ya wano bwe yakola ng'ekozesa ennyonyi ne zittanka mbu yagenda n'eyokya abanywere bonna abali mu kitundu ekyo n'ebasaanyaawo. Y'ensonga lwaki tebakola ki? Tebatwagala. Y'ensonga pastor gye yatuwa nti lwaki abantu batulinako obukyayi bungi mu gavumenti yaffe yabattira abantu bangi. So kino simanyi gavumenti bwebanga kiyinza okuba ngeri gye kibakosaamu banansonyiwa naye bwe kyali bwe kityo. Pastor oyo bwe yaŋŋamba bwe yatugamba nga tunyumyawo olunaku nga tubeerawo obudde nga buwungeera. Twajja ku Friday ekiro bukedde ku Saturday. Olwo Saturday tewali masasi bwezibye okiwulira bugenda kukya ku Sunday tubeerawo ekiro. Olwo nno tetunnali era still kantunakamu twakoma kugulya omukyere gwe twali ekiro obudde buddamu buziba tubeerawo awo ekiro era tuddamu twebakanga bwetwebaka naye nga tetufulumyeko mu nju tetunaabyeko tolidde kantunakamu. Pastor n'atugamba kyengenda okukola olwo obudde olw'omukaaga obudde buzibye yatugamba ngenda keera ku makya ngenda bakeeza ssaawa 10 mbatwale mbatuuse ku gate ofuna bulungi naye bwe mutuuka ku gate awo ku gate yatutwalako kawungeezi ssaawa nga 5-6 yatuga ngenda batuusa ku gate naye bwe batuusa ku gate awo mujja kuyiiyizaawo ku gate mulabe engeri gye mukola ki gye mufuluma. Jjukira gate ezo ziri 2 waliwo eno esooka eya wano ewabeera asikaali ate waliwo distance okutuuka ku eri ey'oku maini nga pastor nga era addamu atuwa obuleesu ng'abantu abasinga beebase ng'atutwala mpaka ku gate nga tusanko asikaali bano abasekyuriko musajja yali Munnayuganda naye nga weeyongulu naye nga bw'omulaba alinga Omusudani. Omusajja bwe yatulaba yatwekanga n'agamba mmwe muvaawa mu Luganda mu Luzungu muvaawa ffe tubaddeyo munda nakuza mumazeyo bbanga ki ne tumunnyonnyola n'agamba nga muyina omukisa kati ate omusajja bwe yatubuulira asikaali ku mulyango byayongera okututiisa n'agamba olaba wano tewayingirangawo muntu oba Munnayuganda oba Musudani oba muki n'afulumawo. Naffe ffennyini tubeerawo lwakuba nti tuyina emmundu naye singa tetulina mmundu naffe ffennyini tebatukiriza. Bano abantu babeeramu muno baagalamu wa tribe yaabwe yekka. N'asooka n'atubalira n'agawala omuvubuka yajja wano yali Munnayuganda yali mutembeeyi baamuleeta nga baagala kugula ngoye. Olwatuuka eyo tebaddamu kumulaba ng'afulumye. Omulala yali atunda bino biplastic bano abatambuza plastic baamuleeta nga baagala kugula biplastic tebaddamu kumulaba. Abalala ba mirundi egi baali bazze kukanika masannyalaze baakoma kulaba nga amasannyalaze gaase tebaddamu balaba nga bafuluma ate nga gate eri emu ebafulumye tewaliwo nti oba muyiteeru kuba erienda nga benagambye bansiko bwe baakufuluma obukabuusi n'ogwa mu nsiko teri kkubo ddala gate eri egi yagamba olaba abantu bonna abo nga yomba kunyumiriza tewali n'omu gwe twali tulabye ng'afuluma wano twakoma kubalaba nga bayingira nfuna bulungi omutima ne gwongera okutukuba ne ŋŋamba mu mutima oyo omusajja n'atugaa naga naye kyengenda obakolera bano abantu batandika okuzuukuka ssaawa 10 zennyini yamala n'ategeera nti Bannayuganda ife yamala n'akitegeera kuba naye yali Munnayuganda naye nga wasekyuliko kati nga yeefula ng'Omusudani jjukira bafaanaganamuko n'atugamba kyengenda okubakolera bano abantu bazuukuka ssaawa 10 ze batandika okuzuukuka naye ku ssaawa
kati awo okuzaako emabega katono nga twakatuuka wano ku gate waliwo abantu abalala abatwegattako abali mu katawuni eri ku checkpoint nti ate awo ekiro eky'amasaasi gaddamu ne gavuga bubi nnyo bubi nnyo abantu baba mu ka checkpoint ne babakuba obuyumba ne babwokya ekitegeera kati ne bajja nga badduka nabo ne babuuka ne bagwa eno waliwo abalala abatwegattako awo abakyala baaliwo basatu bajja balina bwerere bambi nga tebali mu ngoye kutaasa bulamu ekiro ekyo emmundu zaddamu ne zivuga naye ze baziwera ssaawa tezavugira bbanga ddene zavugira essaawa nga 2 ndowooza baali bayeekera naye nga balumbye abantu ba bulijjo baagala kuluutinga bakikolera essaawa nga 2 omusajja n'atugamba ngenda mufube nga bwe musobola mulabe nga ssaawa weziwerera mu 10 mufulumye wano 10 kuba n'abantu bazuukuka ssaawa 10 n'emu baba bazuukuse bonna nga weebali babalaba we babalabirako tewali agenda kusemattuka wano wadde nange wendi okiwulira munnange nga tubeerawo kuge tuba tuli awo ssaawa ndowooza nga 7-8 nga abaserikale ba UN bajja kuba abasooka baali bazze kati abookubiri nga bebaze bakolera mu shift nga ku patrollinga kabanga lyejja naye nga kuliko abaserikale nga 6 ne driver waabwe naye nga bazungu ba UN kati abaserikale bajja ne batusangawo ne batubuuza ate mmwe kiki ne tubanyonyola bano abantu naffe tubatya bwe tujja no nga tulina ne batunyonyola story yonna nga asikale watunyonyodde n'ebisingawo ne babitunyonyola ne baka kati mugenda kukola mutya kati ate ffe nga bokwe tugumira naye nga nabo bennyini balaga bakola ki batya abaserikale ne babeera bakolanga essaawa 3 bajja ssaawa nga 7 8 9 zaali nga 6 kitundu kuba baavaawo ssaawa 9 kati bwe bagenda olwo nga bannange beebase nze otwo twagala asikali abawa kitenti awo n'ebigundi byawo kweyeebaka bano Munnakenya nabali abawala ababiri bo ne beebaka naye nze ng'otwo twagala okuntwala olw'ensonga nali mbalangeri ki gye nfuluma mu geeti eyo nzire ku maini ndaba eri kkuba erintuuse baka olwo bukya ku Sunday jjukira twajja ku Friday akawungeezi katolonge kyekiro kikeesa ku Sunday munnange tuba tuyawo ssaawa nga 9 nga bano abaserikale bagenze era ekyabatwala ndowooza tebamalako shift yaabwe empewo ng'ejja mpitirivu ng'enkuba yagala kutonnya ng'empewo ejja kibuyaga nga yetere basikali nga ngamba weebake nga sigenda kwebaka kati siti enkuba ekole ki enkube asikali ng'asooka apowamukaawo ye nga yeebaka kati nze nga nsigalawo ku alaati mbanga nze asikali nafunamu n'ekirowoozo ninga abo basikali ono mujjeko emundu mubonge ekyekisiru kale obeerawo n'olowooza bingi ebyekisiru tuba tuyawo ssaawa ziba zikonanga ziba zigenda kuwera 10 ekiro ky'enkuba ne kitandika okutonnya enkuba n'eryoka eyiwa amazzi muganda wange ssaawa ziba ziwera naye ng'enkuba etonnya nali nina akatebe kentuddeko bwe kati kaali ka plastic naye nga ndi bwenti ng'enkuba nze nankankanirawo bwenti bala kufuluma kikomera ngenda okukebera ku ssaawa ya sikaali nga ssaawa zigenda kuwera 11 olwokuba nti enkuba yali etonnya nnyingi nga bano tebannazuukuka ssaawa 11 kitundu tugenda okulaba emmotoka ezze V8 nga babuuza asikaali bano baliwa batugambye abali wano ya UN baliwa watugambye wano waliwo abantu baliwa nga nziruka emisinde nga ngenda nze okusaba nange nga bagamba yefe nga muyingire emmotoka mugende nga bano abantu tebannazuuka nga tuyingira mu mmotoka nga twebaza Katonda tugamba kiwedde naye nga kiwedde nga kiringa ekitandika obutandisi nga kiringa ekitandika obutandisi muganda wange tuyingira emmotoka ya UN aba UN mu kifo okutuvuga nga batuzza Juba ate batuvuga batutwala opposite mu nkambi endala kati enkambi gye batutwalamu nga yenkambi yennyini eyaabwe enki entuufu mwe bakuumira abantu ba bulijjo naye nga abantu ba bulijjo abakuumibwamu still era ennamba esingamu obungi baki bali kuba be basinga okubonaabona okitegeera batutuusa twasangayo n'abantu abalala kati mu kavuvu nga wano ekiro nagambye nti abayeekera baali balutinga biki waliwo abantu abalala badduka ne bejja ate beno direct mwene enkambi ya UN twabasangayo twatuukayo ssaawa ng'emu still ng'enkuba ekyatonnya tutuukawo awo tumanyi tutuusa mu UN ebyokulya bya bwereere ye oba olina simu ne ka wifi nga tulowooza obulamu bugonze buli kimu kiteredde
enkuba ekya bulungi sawa ziba ziringa mu 2 kitundu tandika ogamba ye enkuba ekedde emmundu zasirise okiwulira olwo kiro ekyo ekikeesa ku Monday okiwulira luno lwali lwa Sunday UN lwekino nekiro ekyo kyali kya Sunday kati nga bukya ku Monday tugamba ye lwaki tebagulawo geeti oba ne batuze ewaffe ne tufuluma ne tudda ewaffe ne twerongosa kuba tebatuwa byakulya enjala eri wano etuluma tetunaabangako kati waliwo ekikomera ekyo ekya UN nga kinene naye era nakyo nga kisalira ku lusozi bwe kiti lwakubanga kiri sayidi eno endwala ey'olusozi ate kati nga kiwanvu nnyo bwe kiti okulengera ekiri waggulu ku lusozi osooka n'otambula n'oddamu konga wali obamu ku space bw'obeera wantolengera ku lusozi kuba waliwo ekikomera kati ng'olina okusooka okuddako nga wali n'olyokolengera ebidda ku lusozi tuba tuli awo tutudde tuli awo tukyemulugunya biki n'abantu abalala mpozi bano abakyala abannayuganda ababiri baakola akajanja enkuba bwe yakya bo ne bayita mu kageeti akatono ne bafuluma simanyi gye baalaga era saddamu kubalabako wabula tuba tukyali awo sawa nga zigenda mu 3 ez'okumakya enkuba ekedde tugenda okulaba ba UN batandise okuleeta ebimotoka byabwe babitaddeko emmundu zaabwe baziwanzeeko bulungi babitunuza waggulu mu lusozi ne twebuuza kyekigenda mu maaso ate nfuna bulungi kwakugamba omunakenya gwe nali naye ne mugamba okimanyi mu ddakiika ntono nnyo tulabeka tugenda kuddamu olutalo ku makya ku Mande olwo jjukira ku ekiro ekyakeesa olw'omukaaga tutuuke ku Sande emmundu zaavugamuko kati bano nga babba kati ne tusiba ku Sande kati ku Mande ekiro ekyo bwe tuvaayo tutuuka wano mu nkambi omunakenya amala okumugamba nti kirabika waliwo ekigenda okubaawo ebyo byawedde singa baali bakuddamu kulwana bandibadde baddamu ku Saturday Independence teyandibaddeyo nze jangu olabe olwo nga ntambudde nze nga ntunudde mu lusozi waggulu ng'abasirikale bayitirivu bakutte emmundu bambuka lusozi aba gavumenti bali mu kwambuka waggulu ku lusozi kati we nakakasiza kino kye nali nkugamba kye nakugambyeko nti olutalo lw'e Sudan luyinza okuba luli mu America ne China twalabanga omusirikale wa UN ng'adirectinga okiwulira nga takuba naye ng'adirectinga naye nga wadirectinga wolaba wasonze ng'asooka n'ateekako kino ekitangaala kye ng'ayimidde ku motoka ye bulungi bw'ati n'ateekako ekitangaala kye bw'ati n'amala obona okulaba akola sayini bw'ati nga wasonga we bakuba naye nga baani abakuba abayeekera era olunaku olwasooka olwo abasirikale ba gavumenti baafa eya Juba simanyi muwendo naye baatuuka ekiseera ekibinja ekyasooka kyonna ne kiggwawo n'olutalo ne lusooka ne tusiriikiriramu okumala essaawa nga nnamba ne baleeta balala abasirikale ba gavumenti baafa naye ng'ono omusajja yadirectinga jjukira bo bali beera eri mu lusozi waggulu bano bava eno wansi okitegeera bambuka naye ng'ono wasonga zitanka za gavumenti zakuwanga buli ke baleeta oba nnyonyo oba kiki baabayisa bubi mu kusooka kyo kyenjogera nalabako n'amaaso gange okiwulira olwo bino bo bibawo nga muneewo mutunula anti kati labayo kino kyekisenge okiwulira ffe tutudde eno balwanira wano emabega w'ekisenge onfuna bulungi amasasi gajja wano gayitawo buyisiga gweri okitegeera kati gwolina kutuula wano eno gundi ya UN tolina kulwanirayo era ne UN teyafulumyanga masasi bodde eno oba olumbya UN mulina kwekubira wano emabega bo tebabalinaako buzibu nebbanga lyonna n'okwekuba kubeekuba kwonna muganda wange nga UN esapootinga muyeekera ekyo nakirabako bulungi onfuna bulungi nga basooka beekuba olunaku lwonna nga luziba sawa nga emu ey'akawungeezi ng'emmundu zisirika nga tubeera wawula okuba twali bangi ate nga akayumba katono twalinga bantu 6 oba 7 abali eyo naye ng'olwo tetunnalya kantu n'akamu ku Mande olwo olugenda ku kyalo 2 tetunnalya kantu n'akamu jjukira eri yonna gye twava twakoma kulya guli omucere gwe nagamba olutalo lusirika tuba tutudde mu kiyumba awo ekiyumba kiri awo ddiro ddene
muganda wange omusajja aleeta ekikompola nekikubanga bwolaba akyo ki awo ewali obumooli awe ebinja nebibeyika era abasinga bali batute ku mulyango n'okubadda majinga bapidde majinga naye omusajja atugamba nti balina zino ebyuma byabwe ebikwata ebyo ebintu bagasinga tebakina akayumba konna oli yali agendedde kamaliriza naye yakikola yali wa gavumenti teyali muyeekera okusinza ku ba UN bwe baali banyumya emboozi zaabwe bagamba akoze kino wa gavumenti kuba muyeekera tayinza kuva eno n'asinziira eno n'akuba yenna yenna akikoze kubi asinziira eno wakitegeeza gavumenti yeri eno yekikoze okitegeera kati nabo ne bongeramu amaanyi mu kusapootinga ki era n'emmotoka ezimu eza UN zaalabibwako mu nkambi nga zambuka olusozi ku sayidi y'abayeekera enkambi emmotoka ezimu eza UN zino tanka ennwanyi nga zikuba ziweereze no gavumenti naye nga Basudani be bazivuga nga temuli mu bazungu ba UN kakati ekyo ekiro ng'obudde bukya ku makya tugamba byakedde ekiro amasasi tegavuga bukya ku makya munnange tutuuka awo jjukira ennyonta ebaluma amazzi gagaaliwo gaali ga mutooyi ate gatanka twaganywedde edda gaaweddemu enjala ebaluma mu bufunze nga twavudde mu kutya kati ate nga twedaliikirira njala kutuluma kututta Pauli omu nga olira tosobola nakutunula bwoti ng'enjala kyetukola ffe twatulowooza we tuzze weno mu nkambi y'abaana ba UN buli kimu kyagenda kukituwa kuba bo ekyo kye tubasuubiramu munnange bukya ku makya olwokubiri tutuuka awo buli omu oyiiya n'abye ntya mu maaso nfunye ntya kwokulya naye nga tebakukkiriza kufuluma geeti bagawa ofuluma at your own risk saawa ziba ziwera 3 ez'okumakya still emundu ng'eddamu ng'eseka naye saidi zeeno ekikomera kino ekinene kyenkugambye kyali wano bwe wati emabega kati nga saidi zeeno katimba naye nga akatimba ako kawanvu naye nga tebakkiriza kuba sasi ng'otunudde eno mu mateeka gaabwe era nga amasasi agajja gayita eno waggulu ku kikomera gafuluma eri just gayita eno gayitako buyisi ku kikomera waggulu kati ffe nga tutudde wano kyekyatuyamba bonaye abasajja nga bakubagana kati wali mu katimba jjukira oba obalengera nga beekuba kati waliwo omusajja yali ayimiridde katimba yali muyeekera oba omusajja oba omuyayi yamusooberera atya nga tubiraba bwe tuti nga tutunula najja n'amukwata embadiya bw'ati ku katimba awo munne najja n'amusalako omutwe n'amukuba essaasi mu nsingo awo katimba kuba distance nene kuvanga wano distance nene akatimba we kaali n'amukuba essaasi n'aleeta ku mundu kuno kubaako obwambe najjako kino ekyambe ky'oku mundu n'amulinnyako bw'ati ng'amaze okufa n'amusala ensingo nga tulaba ku katimba wali kuba wali open tewaliwo nti oba nsiko oba ki balongoosa awo naye wabweru waako nga tutunula tulaba bwe tuti n'akwata omutwe yakwata nakutu bw'ati n'agwanika ku kipo kya ngaawo n'agwanikako pu n'aguteekako bwe ne gugwa eno munda mu UN n'atambula n'agenda tuba tuli awo nga omulala azze oba bamukasuka bukasi eno munda mu UN twamwekangira awo nga zze nga bamusaze omumiro guno nga gukutuzalya era olwatuuka n'agwa mu UN aba UN naye nga nemuyeekera aba UN ne bagezaako okumujjanjaba ne bamuteeka mu ambulensi yaabwe oba yawona oba tiyawona naye nga omumiro guno gwali gukutuse ngaali ekitegeera ng'olaba guzannya bwe guti kino kiri eno kino kiri eri olunaku nalwo ne luziba olwokubiri bukya olwokusatu kati ku lwokusatu ate ddo vita yali y'amaanyi nnyo ekigenza ewala ne beekuba ne kati UN baatujja wano mu kiyumba mwe twali ne batutwala mu kiyumba ekirala era kyaliwo mu nkambi ne batugamba mubeere muno olw'ensonga baatuuka ekiseera nga gavumenti ekitegedde ndowooza nti UN esupporting abayeekera UN erabika yakitegerako mangu enkambi eri gye twasooka okuddukira y'abayeekera gavumenti yagenda n'etwala ennyonyi ne bayiwako amafuta wonna ku tenti ne babwokya ne bagenda okwokya butenti obwo nga UN abantu emaze okubajjayo yabaddusaayo ng'ebaleese wano we tuli muffe era baayokya simanyi oba mulimu abaafiramu naye abasinga baabaleeta awo
muffe kati ate abo abantu ne batandika okutukolako effujjo naye nga batukolako effujjo n'abasirikale ba UN batunda butunuzi abamu balina emmundu abalala balina obwambe abalala batukuba batuyisa jjukira tuli mu UN tolina omusirikale wa UN gwogenda kuddukirako ogamba biki okiwulira n'okuva wano okudduka wali otyo ogamba essasi weri wamatuka eri ate ne linkuba olw'okuba nziruko ono okitegeera abavubuka ne batukasukira abayinja ne batutiisatiisa n'obwambe ne batugirayo amamundu bano be baleese be batugaseemu ab'effujjo abavudde eri wansi ate ne baagala okukolera omwo olutalo kuffe UN kwe kututeekamu ekyo ekyuma era ekiyumba ne bakirumba ne batandika okusambasamba enzigi naye nga n'abasirikale ba UN balinga ababatya naye Katonda n'atuyamba temuli yafa mu ekyo ekyumba ekirala mwe baatuteeka kaakati olunaku nalwo nga luziba beekubye bwe batyo enkeera ku Lwokuna lwennyini Olwokuna emmundu eddamu eseka buto ekiro tebakubagananga ku misana kati ekyasinga okuleeta obuzibu ndowooza gavumenti ya Sudan bwe yategeera nti abayeekera babaddusizza eri babaleese wano kati ate neekwata ennyonyi neetandika okufukirira eno mufa amasasi waliwo kyelikopita kyajjanga kikuba direct wano mu nkambi ya UN amasasi direct ngera gakuba mu mabaati nga Katonda akuyamba buyambi ogamba nti terikutte naye nga amasasi gayita mu mabaati mu kiyumba mwe twali nga era abamu baafuna ebisago mu ndoomo mu kiyumba tebaafa naye abaafuna ebisago baalimu abaakwatibwa amasasi ago naye nga gava waggulu mu nnyonyi kati ennyonyi eyo bwe yamala okukola ekyo ndowooza oba yalowooza batukubye oba piki yo yakubanga bukubi ng'emanyi beeyagala okukuba bali omwo bwe yamala okukikola ekyo ennyonyi neeyambuka olusozi kyali kinyonyi kya bbulaaka nga kinene kyelikopita kiba kyambuka olusozi bwe kityo omwana yakibalula ne kikwata omuli nga tutunula bwe tukuba kati olwo twali tuvuddewo wano nga tuzze mu kiyumba eky'emmanga wali kati nga bw'oyimisa omutwe bw'otya olengera direct olusozi buli kimu ekigenda mu maaso okiraba bulungi omwana yakuba ekinyonyi ku ttaka ne kikwata omuliro ekizikirira ne baleeta ey'okubiri era helikopita yo nga yabibombola nga yamagye nayo ne bagikuba yo teyakuba eno muffe nayo ne bagikuba ne batandika okuleeta zimiigi era emu ku zo bagikuba zajja miigi 3 emu ne bagikuba ebbiri ne ziddayo kati awo baleeta helikopita endala ate ekomawo etandika otukubamu wano amasasi muffe mwe tuli era awo bamwabirabako ku mawulire bwe bakwira abasirikale ba UN 2 mweyo enkambi batiramu abasirikale ba UN 2 abasirikale ba gavumenti kati awo bwe batta abo abasirikale entandikwa enkomerero y'olutalo awo yatandikira UN yayisa ekirangiriro mbu nebagaye muba mutandise kutta basirikale baffe aba UN ekitegeeza nti mwagala kwataakinga ffe either musiriise ebyokulwanyisa mulekerawo okulwana oba tugenda kuba mwenna abali mu kulwana tubasaanyeewo oda bwetu bwe yali nalogwerawo waayitawo eddakiika ntono nnyo tetwaddamu kuwulira ku mmundu olwo Olwokuna saawa olwo nga tulinga 8-9 ogw'emisana tewaliwo mmundu n'emu yaddamu kuvuga wabula nga tulengera miigi zaali mpitirivu mu bbanga naye nga ziri alala nga zevugira otunula naye ng'okalengera eri nga zijja kuba wansi katono shuu neddayo naye nga nnyingi zaalinga 8 ne batugamba awo wennyini nga waakayitawo ndowooza essaawa ng'emu ne batugamba mufulume mugende ewammwe naye ng'olagawa wooli bakuleeta kiro nga wuwunze tomanyi nakkubo likufulumya okiwulira tomanyi na direction mwokwata wawungawunga dda ofuna bulungi abasirikale ba UN nga batugamba mufulume olutalo luwedde kati muganda wange twafuluma ekigeeti naye emirambo gye nalaba nga nfuluma nga tufuluma ku geeti simanyi nti oba kiribaawo mu nsi yonna omuntu n'akirabako ovanga ku mulambo ng'olaba oguli fresh ogukyanyokako omukka ng'olaba oguvunze ng'olaba ogutandiikiriza okuvunda omanyi nga bw'onaatambula ng'obuuka bw'oti naye ng'ennamba esinga obunene bali mu yunifoomu y'amagye ga gavumenti nga si bayeekera nga bali mu yunifoomu kuba bayeekera yunifoomu kyabwe nagambye bali mu yunifoomu nga kino ekyabeera DU kati ate bano abasirikale ba gavumenti
bo balina uniform yaabwe eno ey'ebibombola naye bino ebibombola ebibanga ebya grey ne bino ebya green bye baalimu. So wano olutalo okuggwa bano abalala bakolako effujjo tebaddamu bakolako effujjo bo baasigala mbagamba kuba bo baabateeka eri bokka naffe ne bateeka eno ffe ne batugamba mukole ki mufulume ne batuggulirawo geeti ne batutwala mpaka ku geeti ne tufuluma. Kati okuvaawo ku geeti okutuuka ku main olwedde waliwo engeri y'ensiko y'ensonga lwaki nkugambye nti twatambulanga awo wonna semanyi muwendo ne bwe njogerako ekitonotono be nalaba okuvaawo okutuuka ku main ndowooza baali bawera 205 emirambo gyokka emirambo gyokka abafu nga sigamba nti babapanze bupanzi wabula nga buli omu baamukubira mu position yiye nga tebannaba kugitegula ate nga bakugamba waliwo abaali bakubwa nga bajja babajjamu kuba bano abaali e Sudan abaali e Juba baatunyumiza ne batugamba baalabanga emmotoka nga zitwala emirambo nga ziyisaawo emirambo okiwulira era eno Juba kwolwo olutalo eno Juba town tewaaliyo olutalo terwatuuka lwakoma eno bo baawuliranga biwulire naye nga bamanyi ng'ensi mulimu obunkenke bubaawo era kwolwo olutalo omwana eyali e Juba town nga teyali etayinza kunyumiza story ya lutalo teyalulabako okuleka saundi y'emmundu. So kati wano byena muvuddeyo eyo bano abaki abaali babayigga bo temadde mubasanga abaakola batya abaali bataya bannayuganda no ku kkubo kuno mu kutambula okudda kuba twatambula nga bwe nagambye twali tuyiwa kasasiro kati kankuwa ekyangungu nga bw'ogamba nti okuva e Kampala mpaka Mukono niba kuba Mukono ndabanga okumpi newe wangu omuntu wanza okutegeera ng'olina okutambuza ebigere jjukira enjala ekuluma oddugala tonaaba tolyangako yadde tonywanga ku tuzzi okuva ku Friday kati lwakuna egenda kwera wiiki lolowooza okudda ewaka naye ng'olina okutambula okuva e Kampala mpaka Mukono ku bigere naye nga ku kkubo kwonna ogenda obuuka mirambo oyita ku basirikale abakutte emmundu abakutunuzaamu bwe bati onfuna bulungi kwa nkugambye olutalo lwali wakaggwa essaawa emu ne batugamba mufulume nga n'abasirikale tebannavaako ku kkubo nga bakyaliko n'emmundu zaabwe bwe ziti naye nga ode ze tewali wakkirizibwa kuddamu kufulumya ki twatambula ndowooza kilomita nga 3 kanyumye ku luguudo lwaffe luno olw'Emakindi olaba okutambula okuva Emakindi ku bitaala mpaka ku kikubo ekikiri ekansanga kiri distance eyo nolwo nga tuli ku main tuvuddeyo eno ngaeyo yonna distance mirambo egiri ku kkubo gye simanyi oba baagiteekako obuteesi oba baabakubiranga mu position eyo nga we baamukubira simanyi naye ng'otunula eno omulambo leka mupiira gwa mmotoka mupiira gwa mmotoka ganda wa tuli mu action ale nawo badudduse wekanga bwe muganda wange leka kati otunula eno omulambo twatambula distance ng'eyo kati ng'ekyo kyokka ng'oggyeko bino bindika ebibaddewo naye ate ofulumye yeesi naye ate entiisa y'emirambo entiisa eno gy'oyitamu awo okitegeera ng'olaba guno guvaamu omusaayi guno gutandika butandisi guno oli bamwokyeza avaamu omukka oli okitegeera ekyo kakitiisa ng'oggyeko ekyo olaba ono baamukubidde omusirikale we ali awo afudde alina omulambo kati ate gwe omunnayuganda ajjazunga ki ekyandimuganya okukuba essasi awo onfuna bulungi olw'okuba otambula kuba abasajja baali beekyayikyayidda ekintu ekyo kyanto kyalinga obwongo sinze nalaba nga ntuuse ewaka mu kazigo kange. Watambula bulungi n'otuuka? Natambula bulungi nentuuka kati era twatambula n'omunnakenya omunnakenya yatuuka yalina gye yali asula nga kumpiko siwalanga ate nze gye nali nsula omunnakenya we yali asula nga distance gyembulayo okutuuka ewaka abamanyi Juba basobola okutegeera we bayitayo batya eno basi gye zaali zituukira kati abamanyi Juba bamanyiiwo basi we zaali zituukira ewakadde ng'oggyeko eno egundi ewapya gye zituukira kati eno ewakadde gye zaali zituukira bo bamanyiiyo abalaba bamanyiiyo oyo muvubuka we yali asula kati ate nze nga nsula Munuki kati abamanyiiyo distance eyo bagimanyi okuvaawo okutuuka Munuki bodde twalirawo 13 oba 4 muzawano abamanyi Sudan ababira distance eyo bagimanyi munnange nga ntambula nga ntuuka ewaka nga ninga omusoko olimu ebyenda kati olwo nga gavumenti ereese enteekateeka ez'okugyayo abantu e Sudan mu lutalo
Gavumenti ya Uganda. Eya Uganda. Era gavumenti etandika okujjayo abantu e Sudan. Olunaku lwali Lwakutaano ku makya emmotoka zisandika okutikka abantu. Naye ng'olutalo lwabadde ku Lwakuna. Gavumenti lwereeta emmotoka. Yalwawo. Gavumenti ate kyenjogera ge mazima. Kuba nze nali eri naye singa twali kugenda nga abantu baaliwo nga basobola okugenda. Bano be nasanga osanga baali twanisanze bazedda. Tetwandi basanze badde babanonyedda nga bagenda. Ne buli omu obudde yali awo. Bannaye. Gavumenti lwaki biki. Kati nze olw'okuba omutima gwali gwafudde dda. Nga sina na nsonga lwaki nkomawo e Uganda. Tewadda. Nakomawo. Omanyi lwaki nali sina nsonga lwaki? Nali sina kipya kyensuubira mu bwongo bwange. Buli kimu okirabye. Buli kimu nkirabye. Ngamba ne bwe binadda. Ne bwe bitandikira essaawa eno kati. Ki ekiyinza okuntiisa ekigamba nti nziruke ngende e Uganda? Mu bwongo. So nga tuwumba. Bali abaana bale bawala bote mudanga tuwadda mbala. Abawala nakugamba bwe twatuuka. Bo ne bakozesa olukujjukuju ne bafuluma gate ne bagenda. Saddamu kubawuliza. Era nze mu kumalako namalako n'omu na Kenya. Omulitria munne yamunonanga tukyali eri omusirikale wa UN yamunona n'amutwala tetumanyi twamuta. Era twaddamu okusisinkana. Nga bino byonna biwedde nga wayiseewo ennaku nga 2 twagenda okulaba nga naye akomye. Kwanne banne baali tebamuuze eno ku mulimu nga balowooza yafa. Bwe bandabako ne bagamba bakomyewo nti gundi aliwa. Kwanze simanyi ne mbajunyonyola nga bwe kyali ne bagamba alabika yafa. Baba bali awo nga naye akoze eki? Akomyewo. Simanyi ye bibye byali bitya. Okuva tudanga mugenda kuddayo. Kati nkunyumiza. Obuzibu tujja kutuukayo kale naye mu kuvaayo gamba nti nfuna ekirowoozo ekivaayo. Nalina ebintu byange bingi bye nali nkoze. Nina saluuni, nina ebintu byange akayumba kange nali pangisa nguliddemu ebintu byange eby'omulembe bye nali nsuubira okukomawo nabyo wano oba oli awo nga bineetaagisaamu akasente kangi okubireeta. Kati nga ngamba lwaki nze Kampala ebintu byange bino mbonyeebonye nnyo ebbanga ddene ate nga ne ssente zange ng'olutalo terunatandika. Waliwo boyi bambi yabba ssente zange namuwa ssente zange azisindike wano e Uganda. Nga njala zisindikira sita wange angulire ku kapoloti bambi gayi ssente zange nazibba. Ssente zaalinga miliyoni 9. Sente nazibba ate nga ze ssente ezaawamu ze nali nkutte ate ze nali nkubye Sudan. Nazimuwa ng'olutalo terunatandika kuba wayitawo omwezi gumu olutalo ne lutandika. Gayi bwe yanziba ssente ezo tekyannuma olw'ensonga nalabanga income weri omulimu weeguli n'ebirala weebiri mwenzija ssente nga kankoleyo emyezi 6 nja kuba nkoze zino ssente ngende e Kampala ntandika okukola ebyange bwentu bwe nali nkibaza kati byembi ne bayitawo omwezi gumu olutalo ne lutandika. Kati ntandika okubalirira ebintu byange naye ebintu byange ngenda kubireka wa biki nekirowoozo ne kimbawula lumu ne ŋŋamba sika bintu ne nkwata akasawo kange ak'engoye n'engatto ne ŋŋenda ku bimotoka ebyo ebyali binona abantu. Olunaku lwalina lwa 6 ne tusulawo ku Sande. Natuukawo ku lwa 6 ne tusiibawo kati ebimotoka byasimbula ku Sande. N'ebimotoka byali bingi okumanya Abannayuganda bangi ndowooza byalinga ebimotoka nga 30 ne byasomba abantu ennaku 3. Imagine. Naye nga mmotoka ozimanyi zino fuso zino zirukulwa ne zitwala seminti nga bagirwaniranga ejja ekubyeko bweti emmotoka 40 nezasomba abantu ennaku ezi 3 ate abamu basigalayo okumanya nga abali abantu baali bangi Abannayuganda bangi abali South Sudan. So esaazi no muntu wakubuuza nti Sudan wajjayo ki wavaayo naki? Sina. Sudan yansala. Naye si kyejjusa olw'ensonga nti nalabako nga ndi muto. Kuba ekyo kyatuukirawo nalina emyaka nali ngenda kuweza oba 18 oba 17. So kyanyamba mu mutima neebuulirira nenguma ne ng'akasa bino bibaddewo nkyali muto nkyalina essuubi n'amaanyi ng'alina ate n'omulimu gwange ngulina. Kati kampambanire mu Kampala. Tasuubira kuddayokko? Sirina kirowoozo kidda Sudan. Byonna byabaawo byewalaba byewayitamu kyatwalira bbanga ky'okuddamu okutegeera obwongo n'omanya nti kati nti ofuna ku tulo? Kiyinza okuba kyantwalira wakati w'emyezi 6 n'omwaka. Kuba ekisooka
byali ebintu bibiri nasooka bisatu nasooka nenfunamu obuzibu ate n'ekirala ekyembi nabeerangawo nzekka nga sina muntu ayinza kumbudaabuda kati mu buli kimu kyo nanga nze neebuulirira okitegeera wano mpiseewo ntya wano ngenda kukola ntya mu myaka egyo nga ndi muto naye nga mmanyi sirina maama sirina taata nga kyokka kyennyina okukola kwebuulirira nga nze kyekinyamba ekyasookera ddala okuntokyalinga mu bwongo ekikangabwa kino kyenalaba ekyabantu be batta wano nga tutandika abo abavubuka ababiri ekyokubiri sawundi y'emmundu eno yampisa bubi nfuna bulungi natuuka ekiseera amatu gano nga sikyawuliranga buli weneebaka bwe nti mpulira mmundu zavugira mu matu nga sawundi eyo nkyagiwulira yatwala ebbanga okunvaamu ekyokusatu natuuka omutima gwange ne gufa ng'okulaba omulambo oba okugamba nti nzita omuntu nga ndaba bya bulijjo saakikolako naye nga mpulira omuntu singa ajja nankola ebyekisiru nga ndaba bya bulijjo kati watereera oba kikyakulima kati natereera byava mu bbanga liyiseewo naye ebintu ebyandimu nnyo era nze nga nina omutima gulinga nga kati ono nga ntunula butunuzi kale okusinza ku bye nalinda byekwe bwerekereza naye nga mu budde obwo singa nagamba nti kutta muntu oba kugamba nti nfunye kibinja kyabayeekera kubuyingira omutima nali nguyina nali nkisobola naye neebuuliriranga nnyo mu mutima era bwe nakomawo wano natuukira wa sisita wange sisita wange talina nnyo kyamaanyi kyeyaŋŋamba okuggyako nti yatya olw'ensonga baali tebampoliza essimu nali njireka baka nga sigenda nayo ku mulimu bawulira Sudan waliyo entalo essimu teriiko ebbanga eryo lyonna funa bulungi kati nga beeraliikirira era olunaku lwe nabakwira ne baga gye ndi mulamu tebaafayo nakugamba nti oba kyoba ki kimu kyokka komawo naye nga nze ne gwe bagamba okudda ekitegeeza ebintu akayumba akaleka Sudan salon n'ennyumba bwali osola ebintu byewabirekayo bulesi byonna nabirekamu sina n'ekimu kye najjamu nkugambye nakwata ngoye zange ate n'engoye zennyini mba nva ku kimotoka wali ku boda emmotoka ezatukomye in fact nali nnyini emmotoka jjukira eba yakulwanira ensawo n'ensooka n'engikasukayo munda naye nga kanninye emmotoka ensawo nja gisangayo okitegeera olw'okuba abantu baali bangi ensawo saddamu kugiraba mukuva ku motoka wano olwokuba nti ensawo nali njikase ku motoka kwe twali mukuva ku motoka wano nze omu kubasooka okufuluma nga ngamba ati sinja kulaba eyakutte akasawo kange akalimu engoye akambi naye nakosa akalaba engoye ze nalimu jjukira nali mu bigoye ebiddugala nga mmanyi bwe naatuuka eno e Kampala nja kukyusa engoye naye ebigoye bye nalimu ebiddugala n'ebigatto bya open bye natuukiramu ewaka nga n'engoye zennyini baazibye ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno emboozi bwezito zisanga wano wokka naye nga oyinza okuba nga bino wali obiwulidde buwulizi naye waliwo omukulu ono yeerabirabakukko entalo gwali eyo oba ku busembe bwesogamba bannayuganda bagamba batugenda mu ntalo tugende tulwane naye nga talulaba nga kali myaka egyaffe egy'ekivubuka naye nga ye yeewerera olutalo kyenyinza okugamba omuvubuka oba omuntu omukulu ali eyo atalabanga ku lutalo teyeegomba olutalo lusobola okututuuka nga tofiiriddwa muntu wonoomu ng'abantu bonna basigaddewo nga balamu naye tokyajja oba ebifaananyi by'omusaayi by'olaba oguyiika awo kiyinza okukufuukira ekibonerezo ekikubonyaabonya ebbanga lyonna ne bw'oba tosse ne bw'oba tekusise ne bw'oba tofiiriddwa muntu yenna so ekintu ekyo tokyalinga buli weebaka bw'oti n'ozibiriza n'olaba omusaayi gw'abantu b'otamanyi n'olaba ekikanga nti abantu mutambula wano n'ogenda mu tawuni ng'olaba abantu bangi muyisiŋŋanya naye ovanga ku kutambula mu bantu nga gwalimu omulamu wekka ng'egisigadde mirambo ekintu ekyo kiba kizibu kyakwerabya so yenna yenna alowooza ku lutalo bambi nedda teweegombanga okukiraba kati situbirabe mu firimu tunyumirwe naye mu byaddala tokisabanga ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno tubeera gikumya wano olunaku olwaleero mpozi nga gwali eyo mu komenti omuteekamu ekibuuzo kyonna kyonna kyewali agadde tuddamu ne tumukyazaakokko kuba mwana olwo ebintu tutera nnyo okukyaza abaana bagenda mu Saudi eyo n'akunyumiza e Saudi naye ate muganda waffe ono wakunyumizaako eby'e Sudan towulira ddala nga Saudi ate ababeerayo abakunyumiza bali mu muzannyo bino ebintu byapeninga mu nsi gyebiri netulina kusaba Katonda yekka okulaba nga akuuma ensi yaffe
naffe abagirimu. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuteekamu akasente bebaziwa genda yawe ku Mukwana Arcade wefunye ebintu ebiri mu origino omuli obutimba bw'ensiri, amasuuka, blankets, duvet covers, mattress protectors, ebitanda babayita baziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Arcade. Bakola delivery paka ewuwo ku mulyango. Gwe wenna yagala okuzimba kukubira plani okusabingira ettaka lyo wekwate bannaffe abakato Accra banono be bakafulu oba be basaale mukubera nga bakuyambako mu kuzimba era yona gy'oli osobola okutegeeragana nabo ku simu zaabwe ziri ku screen okwo n'obeera nga ate oba mukwatagana ne bakuzimbira ekizimbe kyo oba ennyumba yo oba factory yo nga tebakubuzaabuzizza be bakato Accra beyune tojja kubeera nga ate wejjusa. Kamada ali ku kamera about editaffe mbere bulungi mwerabe.